Oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo mu kibuga Masaka gye tusinziira ne tukutuukako yonna eyo gy'osinziira okuwuliriza era nga tukwebaza olw'ekyo. Essaawa ziri 5:07 ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa 11 mwaka 2021 lunaku tuli mu lwa mukaaga nga bulijjo ye Kinanjokya Nkimize okuva ku ssaawa 5 paka 7 ogw'emisana mu mitambo nze Ajumaru wano mu kibuga kya Ssaabasajja wakati mwe tusinziira ne tusaasaanira ensi yonna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo wano mu Buddu yonna tugisaanikira ne tugyetooloola n'ebitundu ebigiriraanye nga tuli ku 98.8 ate ne tugendako mu bitundu ebirala eby'eggwanga kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala, Mukono, Entebbe, Wakiso, Luwere yonna Mubende yonna tusaasaanira ku 95.5 ate ensi yonna ne tujibutikira nga tuli ku www.radiobuddufm.com mwe bali kubanga mwenna mugoberera abali ku mikutu egyo. Twagala okwebaza omutonzi olw'obulamu buno bwatuwadde mukama baatutte weekend gye tukubye amabega tumusaba emyoyo gyabwe agiramuze ekisa abantu baabwe abagumye kuba obulamu mukama bwatyo bwe yabukola ye cycle bubaawo ne buvaawo budda ne bubaawo ne tusanyuka ne buvaawo ne tukaaba obulamu obulala ne bugenda mu maaso kale ate abafunye ebirungi mwe tubayoza nti mwe bali kubanga mubituuseeko. Olunaku olwaleero nalowoozezza nnyo weekend by the way okuleeta omulamwa guno nayagadde tukube tooki mu bizibu by'eggwanga Uganda eno gye tulimu ebimu nga bitufuukidde omuteego tebivaawo twatandika nabyo tuli nabyo ng'ate tukakasa nti ne gye bujja mu maaso ebizibu bino bijja kubaawo tebiwedde. So nagadde twaseesinga eggwanga lyaffe Uganda litambula litya generally bizibu ki bye tubadde nabyo bizibu ki bye tulina kati bizibu ki bye twolekedde. Navudde ku nsonga nyingi nnyo okuleeta omulamwa guno ezimu kuzo natunuulidde Professor Lumumba ayinake yayogera sema Professor Lumumba omumanyi Professor Lumumba yagamba nti the problem with Africa is one, those with ideas have no powers and those with no ideas have powers. Natunuulidde statement y'omusajja nti abayina ebirowoozo mu Africa wano okuzimba amawanga gaabwe tebalina buyinza bebagwe nanga awuliriza tukoma kwogera bwogezi kyali badde bwekiti ate abayina obuyinza ebirowoozo tebalina. Ekyo nno nekibeera ekizibu kya Africa yonna nange ne mu Uganda wano bwe kiri. Njagala tukube tooki tubadde n'ekizibu ky'abakulembeze bannakigwanyizi kati kansooke njogera ebizibu bye tubadde nabyo kati gwo noosalawo nti nakati weebiri ne mu maaso bigenda kubeerayo. Abakulembeze bannakigwanyizi nga Milton Obote ebyaddala bw'otunulira history ye n'engeri gye yakolamu engeri vulugu ayajja awo ngo Uganda yakafuna independence bwali bukulembeze obwannakigwanyizi buli omu ayagala nfugeko nze mbeere gundi nze nkole bwenti ffe tuba tufuga ffe tuba tukitwala byali awo ye vulugu oyo yenna n'Obote vulugu gwe yakola yenna yali awo ku bwannakigwanyizi. Tubadde n'abakulembeze abatalina ideas generally abatalina kirooto kya ggwanga lino liragawa twagala liragewa ebirowoozo byo tebabadde nabyo bw'ogenda okwetegereza obulungi. Kankuwa ekyokulabirako njagala kati ogende waseesinge omubaka wa parliament owa parliament yene ewedde etali eno gye tulimu kati naye eno ewedde y'emabega mwaseesinga omubaka wo yakola atya emyaka egyo 5 gye yamalayo kiki kyogamba nti omubaka ono in the interest of the nation kuba mukulembeze wa ggwanga goga nti omukulembeze ono omubaka wa parliament mu kisanja kino kye twamaliriza ku lw'obulungi bw'eggwanga yakola kino oba performance ye nsobola oggiwa 20% or 50 or 60 or 70 kati abo baveeko jangu eno mu local government ate eyo nayo wavundu wali abakulembeze bannakigwanyiza abatalina ideas n'akamu no interest at all okutwala ebitundu mu maaso era ajja kusanga abamu babeera mu ndooliito abalala babeera mu kabaawo budget tetulina budget kati kankuwa ekyokulabirako okukkatiriza kyenjogedde gendewo chairman LC5 yenna gwe gwoyagala ayavuddeko ne bwaba yakomyewo kati assessment gikolere ku kisanja kye kiwedde
kino kye twamaliriza emyaka 5 ogambe nti in the interest of the nation omusajja oyo yakola kino kati omala omuwa obubonero bw'onoolaba tajjeeyo obubonero 2 ku 10 okwo si kwe kusemba. Tunuulira ababaka ba parliament omulimu omukulu gwe balina okukola in the interest of the nation. Tuli ku ggwanga to legislate okuteeka amateeka okumakinga sure policies zikola abakwasisa amateeka balungamiziddwa bulungi amateeka weegali malungi bannansi amateeka bagamanyi bagagoberera bagategedde batya n'ebirala byonna ebyekuusaawo bwali badde buvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament naye njagala omuwe oli eyavaako soona aliko kati ono yakatandika naye kati oli ayavaako in that line mu line eyo njagala omuwe obubonero. Ojja kusanga omubaka wa parliament akoze omugagga Haji Yusuf kye yalikoze Kalungu yagula obutebe n'abuwa abakyala waliwo ekibiina awo bakyali ky'abavubuka yabawa omupiira n'abagulira n'ekikopo kye banaawakanira naye interest y'eggwanga lyaffe a nation eggwanga eritambula from point A to point B 0. Ojja kusanga bonna tebalina kye bakozi babeerawo omuntu olito onalebo gundi yakoze bwati so oyo vulugu yenna n'abeerawo naye ekyansimatudde ennyo okuleeta omulamwa guno nina eggulire linnalabye nze ngaalowooza ennyo ne lyenkuba wala bwe nasinzidde ogamba twaseesinga ebizibu by'eggwanga Uganda bye twalina bye tulina kati ne bye tulaba nti ebyaddala byali tulondoola mpaka ne mu future ne bazzukulu baffe bajja bisanga. Omusajja yawandiise eggulire mu nnamawulire n'agamba nti Uganda omuntu omunene in Uganda nga ogandi mu Uganda a Muslim blows 2 people in a bus. Ulira statement eyo a Muslim blows 2 people in a bus. Nze nendaba omutwe ogwo nengamba what type of writing is this? Onawandiise kino abadde agenderera ki? Why not a terrorist? Why not a man? Why not a man? Why not a tall man? Why not a reckless man? Why not a man with no heart, a heartless man? Why not a man seemingly who is not human? Yes. Eh? Why not an insane person? Oh, it's again. Naye nengenda ku comments ne mugamba bw'oba oli munnamawulire mbuusabuusa nti wakuguka bw'oba ddala nga wakuguka ekigendererwa kyo kyeggulire lino si kirungi kuba togenderedde kutuwaggulire wabula eggulire lyo lirimu ekintu ekirala. Ne mugamba naye kankusomese njagala ogende onkavalingire eggulire lino lyaliwo mu myaka gye7 ogende mu kitundu kye bayita Nyamitanga kankuwe tip ojja kusangayo limbo abantu abo abaziikibwawo bonna baali ba ddiini ya Kisiraamu bonna baali basiraamu battibwa mu kitundu ekimu ekya Uganda emirambo gyabwe nga giteekebwa mu nsawo mu makutiya ne babasuula mu mugga River Ruiz oguyita Embalala ogwo baabanyululirangamu awo Nyamitanga era we wali limbo we baabaziika. Nimugamba njagala ogende onkavalingire story eyo nti mu myaka gye7 waliwo eyatta abasiraamu omwogere naye ng'omwogerera mu layini yakuwandika story eno nga bw'ogiwandiise. Okitegedde? Do you get the picture? Olaba we nasinzidde nti waliwo ekizibu wali emabega myaka gye7 naye seemingly ekizibu kyekimu bwe kiba tekinnajja kiri mu maaso awo kijja kubanga waliwo abakifumba waliwo abakiseesaamu either nga bamanyi oba nga tebamanyi. Ak'okulabirako akalala juzi President Museveni yali akola address to the nation ayina abantu babiri be yayogera ku Facebook oba mwali mugoberera abaalaga nti walibanga waliwo okukijjanya abantu olw'eddiini yaabwe mu bino ebya terrorism era president n'abanukula n'abagamba ekyo tekiriiwo naye eyo tuveeyo sooka opozinge mu katono awo gw'olaba
abali mu security ekyo bakirina mu bwongo bwabwe oli kiyagamba nti tuveeyo golaba bye bakola bikulaga nti kuba osobola okusolvinga ekizibu naye ng'osize ozadde ekizibu A B C D okitegedde olabaako bakalinamu nti naye nedda newankubadde tugenda kukwata omusiraamu ono nga ddala ali mu bikolwa bino enkwata gye tumukwatamu egenda kusiiga kifaananyi teesiige kifaananyi kirala tukwata musira do we have in mind about the future of this nation oba tutunuulira kino ekiri uli akatonyo tukwata musiraamu oba tukwata badiru okitegedde ani bwe tukwata tumukwatira mukati tukwata musiraamu oba badiru kuba badiru ye yatemudde so kekali kenjogeddeko nti omubaka wa parliament ono afaayo ku amateeka bannansi okugamanya okulaba nga gakwasibwa n'abagakwasisa okulungamizibwa kabadde kakulu nze nakogedde mu bugenderevu naye ababaka ba parliament ebyo byonna tebafaayo waliwo ekizibu ekiri mu ggwanga lyaffe wano nga bwe tutakikwata bulungi kisobola okuzaala ebizibu ebirala feke nnyini tujja kubonaabona bazzukulu baffe ne bazzukulu baffe bakaabe twawa we nasinzidde okuleeta omulamwa guno nti tutunuulire ebizibu bya Uganda bye twalina bye tulina kati ne bye tusuubira nti mu maaso awo bijja ate obuli bw'enguzi bw'osaagadde obwo bwetaaga omuzungu akiyita honorable mention obwo bwetaaga kubogera ng'oyimiridde namu wanjisu kusoko uze kubatuuliriza kama wange yes neyanziza nnyo okumpa omukisa nate okulabikako kumpe kupewoza radio buddu era nenkwebaza okubeera nti obadde ompita eweeks zene ebbiri ezisiriiwo naye nga muganda wange muganda Kalema Bahati nga bamanyi naawe mukama wange ng'omanyi ensonga olwasooka olw'omukaaga luli nali ne muganda wange Haji Sulaiman Seremba nga tuzinze obwakabaka bwa Bunyoro gye twajja omukyala gwe bayita Irene twesijje gwe twamala ne tumufuula erinnya ly'ekisiraamu ndyerabidde mu kuba likyali ppya balina erinnya bamutubidde yasaba nange nga linnemu okwatula olagamba mahabbati alina erinnya liryawo mukyala wa Haji Sulaiman Seremba nga atuukiriza sunna y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu nti muwasa abaana abato babazaalire twagenda ne bamemba ba parliament 10 balamba ne tiimu y'abooluganda ne tuyingira Masindi ku lw'omukaaga luli ne tujjayo omwana oyo era mu bamemba parliament gwejja kukoonako ye Muhammad Muyanja owerwengo bukoto west kyazanga eyo yatukolera omulimu muvubuka wa mpisa nnungi nnyo yali omu ku bamemba ba parliament abaaliyo ate bwe twavuddeyo ku lw'omukaaga luno oluwedde wali enabutongwa ensi n'ezikira era nga tufumbizwa ate muwala waffe era nga mwana wa Giseremba eyafunye ekijujulu ku lw'omukaaga oluwedde Bunyoro ate yagabye nga tuline omugurusi ate kenalabye Bunyoro bwana gundi kamalo kakubulira gwe westana kalisi kalabanga wallahi kakanyuyeko kalima kalabi mugana wange Haji Seremba omugurusi yalangiridde nti tugenda tubuuze ku bazadde ogenda okubuuza ku bazadde mu kidaala kita sezaala we yamuleze nga batudde ne nazaala we wano ate nazaala we n'aleera omuwala nenga ika akantu kano ngali ka historical Abanyoro nabagaddeko ekintu kimu nti bakuuma kalicha yaabwe era tebatukkiriza kwogera Luganda bananga bamu ne banyiiganyiiga nze ne ngamba nti kyebakoze kyamagezi olina okukuuma ennono yo n'empisa kubanga okufumbirwa okwanjula kwabadde mu Lunyoro ebyo bye bimu ku bintu bye nakopye eki kati ate wiiki eddako era ekyafaayo ekya Seremba ate n'afumbiza muwala we kakati twabadde awo nabutongwa manzali mere amanzali mubakuwa ensi nabutongwa badde mwebale nnyo bwasaane kubona bonna ensi yabadde awo nga ate ne tufuna n'ekitiibwa ne mukama waffe we yavudde wano ku TV ya Namere Honorable Sempijja Minister wa Defense naye n'atwegattako mu kugaba muwala waffe Honorable Sekindi naye yatwegasseeko Honorable Kawalya owalubaga North ne area MP mukwano gwange Honorable Sewungu Gonzaga naye yabaddewo ne chairman we NRM vice chairman we NRM ne sentebe waffe owa Greater Masaka Mobilizers omukulu Kayondo Bahati naye yalutumidde mwana RDC entebe yalutumidde mwana
RDC owe chotera mwakyala topista abantu babadde bangi nnyo kwegamba abo bensobodde okumenyako namukama wange ate kansasirwa nabafiiriddwa mu nnaku zino entono muganda wange Yunus we bwasande ku yafiirwa mukyala we gwe twaziise nenebaza abantu bonna abajja era nenebaza ne baganda bange n'abantu mwenna abazze okutuziikirako Hajji Rwegabira ze nabadde mu kuziika mukyala wa Yusufu Haji Kasimu Kabuyene bwemwe ne bankiikirira mu kuziika Hajji Rwegabira wane Bukyulo mu Kidda oyo musajja wa mutima muganda wange kyade kinkakatako ne kasitabo bannange babaddeyo era n'olina mungi w'abantu abadde mu kuziika tumwebaza olwaleero nsaasira b'ennyumba ya taata wange Hajji Arajabu Kasule olw'okufiirwa maama waffe era tugenda kumuziika sawa 10 olwaleero bwasandeko mukama wange kankomaawo neyanziza nnyo neyanzizge okumpa omukisa okusobola okulambika abantu baffe gye tubadde tutambulidde ennaku zino weewaawo mulangira Kalema mu studio mwali sebo buzo kubatuuliriza sebo abatuuliriza abalungi bawuliriza ba radio Wood Radio mutwa bulijjo nange nesimye okubeera wano ku kinanjo kya Nkimize olwaleero sebo mutesitesi waffe omulamu ogwo walese gwa nsonga era nsuubira abawuliriza tujja kubako kye tujja mutugenda naffe kugattako ebyo bye tumanyi nabo gye bali eyo babeera bamanyi ebingi bagatteko naye era nange mu ngeri y'emu nga Ajimanja bwabagambye njagala okwozayoza abatuse birungi neera sebo n'okutwala omukisa guno okubategeeza nti ku Sunday wedde nange nali nziika mwannyinaze mpa mulungi Aneti yatufaako abadde kansala nga yakiikirira omuluka gwa Kasaka ku Gombola y'Ebunga yawangula n'obulungi nnyo abantu baalumiddwa nnyo omwana omuwala oyo yadde yakamala okuwangula kansa bannange wabulabe nnyo naddala abakyala baffe mugende mwekebeze kansa okunabaana kubanga yamututte tiyalwalidde na myezi 2 mwezi gwabadde nga gwali tegunabana kuwera bulungi yavaano Masaka tumuddusizaako emulago Kampala okugira kuti nti ali ku stage 4 nga takyayinza kudda so abakyala baffe bakubiriza abamaama mwenna mugende mwekebeze kansa w'omwagwa nabaana alabika nga yeeyongedde n'abafunye ebirungi mwenna mbozaayoza era mbasaba nti tubikuume kubanga ebirungi bifuna kyangu naye okubimazaawo nga bw'owulidde mukwano gwa Haji eyagenze ne bamuwa ate naye n'agaba olaba nti ye Mungu yamwagadde nnyo n'ayitiriza so mu ngeri y'emu njozaayoza abafunye ebirungi ate mbasaba mubikuume kubanga ebirungi okuva mu ngalo kyangu nnyo sebo neyanza nnyo neyanzeege weewaawo Haji Yusuf katutandike kumulamu gwaffe ebizibu by'eggwanga lyaffe naddala ebyekuusa ku by'obufuzi ebyomu history waffe nga tuzze nabyo kati nakatubikya waliwo n'ebipya bayina bizuse nga bipya nga tebibaddeewo then bye tusuubira nti naye kino kyo mu maaso eno nakyo kijja tufuukira ekizibu tweyanziza nnyo mukama wange mulamwa guno mukulu nnyo era nazze nina bwatuwadde omulamwa nyina bye nateeseteese naye ate bw'oyogedde nembeera mu kilaasi mpya obwongo bwange ne buzibukuka nnyo anti era kyekimfuula moderator era kyekikufuula moderator olungamya we program era omukugu bwe naweereza omulamwa saakuwadde background lwaki ngamba background nze wano naye ate nenza okulaba ng'ate waliwo we nabuusizza ewasinga obukulu kubanga mu mazima ga Katonda bw'oyogera ebyafaayo nga sinnagenda na mu program nga bwe yandibadde mu mutandikwa yaayo oyogedde kagambo k'omusiraamu gwe bayogeddeko nti omusiraamu yakubye abantu omusiraamu yatulisiza abantu babiri mu basi ekintu ekyo kya nnaku nnyo naye ng'eprogramu eyo baabuwe tobanenya batobanenya era bulijjo otera okulaba wano nga ndina muganda wange ono eyeddira embogo omukulu sentamu omuganda nti oyogera human rights ne human rights zoyogerako ozogerako ng'agenti w'abannaffe bali abafuzi b'amatwale kubanga omuntu eyasuze nga bakubye office ekizimbe ky'abannamawulire ekirina kalina eziwera 40 Al Jazeera ne basaanyawo buli kiramu nga tebabanenya ejjagwe nojja n'otugamba nti bakubye tiya gas abantu ababadde bookya petrol station n'ogamba nti eyo eddembe ly'obuntu nze ndaba nga muli toba fair olina ky'obuusa amaaso naye baabwe babatendeka bino ebiri wano sebo mukama wange nze nawangalira nnyo Kenya si bye biri wano baseeka 62 62 sheikhs n'abasajja abagagga ba Yusuf ba Sheikh Twaha Yasini bawulirange Mombasa bannagaga ba wazir abasajja bafugge
abamu babasibirako ne bagamba mwava Yemen kyokanga bamaze mu Kenya emyaka 13 gwe noliyoko tukanti mwava Yemen muddeyo badewa nenga mweyitali nansonyi naye nakikola n'abavuwaza era mu kimu kukyenebaza President Museveni ku nsonga eyo gyoyogedde n'Abasomalia abagagga bonna balinga esiringa kitusuubula ne baba amatula naye Mungu asaasire Museveni yabalese era balaba petrol stations zebalina mu Uganda bajavazi bano ba Mandela ne company za mafuta oil city oil n'ebirala olaba nti wano Museveni kyatera okwogera nti Pan-Africanism omusajja abonye bamugobye Kenya bamugobye Somalia ne Uganda waabwe ne bakola business zaabwe ekyo swinza kukibuusa maaso ekyokubiri bannaffe bano kyebava boogere bigambo ebyo babatendeka gwejjukira Lord's Resistance Army Lord's eya Christianity eya koni wali wabuliddeyo ng'agamba olutalo lwa koni nti abakristiani bataataganyiza Uganda ne basalako abantu amatu n'ennyindo mu mambuka ga Uganda yo headline wali ogiwuliddeko yadde ku BBC yadde ku TV yadde wa naye ng'ate ibo tebabagamba bugambi wabula beegamba Lord's Resistance Army lakwena bwe yali alwana yagamba nti Jesus antumye n'amafuta gemusiiga maaso bwe tukuba amasasi tegatugenda kutuyitamu naye nga yeerimbise mu Christianity negwe wali okiwulidde kati bano babatendeka ate balemedde mulooko bwe tuba tutunulira ebyafaayo tunulire kiri mu Ethiopia basooka ne bakutulako Eritrea kati baagala Tigiri naye koleki tuli wano tusinika businisi manyu Sudan bajjeko South Sudan ne mangu amambuka eyo nayo muliro gwaka amaserengeta bajjeko nti muviira abasiraamu babatulukunya era nayo muliro gukola ki tebakyafuga mu South Sudan lwaki waliwo entale ziri manufactured nga zikolebwa abasajja bano bazungu nga baagala Uganda ensi ya Africa erime kuba na mirembe omanyi natunulidde amawanga agaze nina documentary general ku BBC no yali kwa Al Jazeera ne balaga ezimu ku phrases George Bush ne administration ye George Bush ono junior ze yatandikawo nga atandika n'ekigambo war on terror omuzajja n'abuuza munnamawulire was it war on terror or it was war on religion nagamba ne batematema ingredients za war on terror nga it wasn't war on terror war on religion it was war on religion number what na yate nze eyo teyabadde ensonga nnyo nengamba nti America bwe yajja negamba tugenda kulwanyisa abatujju mu kyondo kino eky'Abawarabu obutujju bwakendeera oba bweyongera katugende nti bwaliwo katugende nti bwaliwo tukirize nti bwaliwo naye bwe bajja okubulwanyisa bwakendeera oba bweyongera kakati bana abali mu Uganda ekyo bakimanyi do they study that pattern njagala mbajjukizayo olutalo olumulwe najjukidde bana abali mu bintu ebyo ebyekijinga ebyo olutalo lwa Israeli ne Palestine ani amanyi history yalo olulina emyaka lusinga ne bajjajjaffe ate si lwakuggwa kati naye lwava ku bintu bwebiti ebintu bwebiti nga bino bano bye bakola wano oli nawandiika eggulire buli omu nakitwala azifino omusiraamu yatulisiza abantu mu katale omusiraamu aje badogenda mbadde nkujjukiza obutonotono kyoyogera kya mazima nnyo olutalo lwa Israeli ne Palestine abantu abafudde tosobola kubabala wallahi era tosobola nakutebereza diro lugenda kuggwa webalesiwa naye lwava ku bintu bwebiti bigenderere akati ekyokulabirako ekikulu omusajja yanunula South Africa ng'agiwadde bulangiti najja wano mu Uganda n'atujjako obote kuba n'ebyafaayo by'obote obyogeddeko katono wano omusajja yakyusa constitution ne bagikola omuntu ogwo ne mukwano gwe binaayiisa n'addira obwakabaka obuteredde ekifo ky'okuleetawo system endala n'addira kabaka n'amugoba ne mundu n'amulumba n'egyamulumbye n'akola ki ne tufuna instability okumala emyaka 26 lwa obote naye kakati omusajja oyo Idi Amin bwatuyamba manya Kano Gaddafi bwatuyamba omusajja n'agenda South Africa kubalumu nali ku
nali nsoma Daily Nation bayogera ebigambo bino Mandela lwe bagenda okumulayiza enkeera omusajja wa Daily Nation yagamba nti ekyabadde mu hoteli Gaddafi we yasuze babadde yetwaliddwa enkumi z'abantu okusinga ne owa African National Congress leader ANC Nelson Mandela lwaki omusajja abawa bulangiti n'abawa emmere n'abawa buli kimu yandibadde yeyagala naye abasajja bano abazungu bakola ekisoboka ne bagamba abalibya abalina amazzi agakulukuta nga buli mwana awasa n'omwana gw'ozadde nga bamuwa $5,000 nga bonasi nga bwe banagati katugulire bunappi omulibya yennyini kaaswa nga bamuwa bamuzimbira ennyumba naye abasajja abaveri ne babagamba nti Gaddafi muli wa abantu nga muli ne member parliament yagamba nti bamukube sigenda musonyo okutusa lwali enenyaase mu Uganda omusajja omusiraamu oba yasema ddini ki nga kitaawe Haji Nganda ono muri jo nindoze eno betwogera olunubbi musajja ali half Arab kubanga Haji Nganda nayogeranga naye olunubbi muzeyi wange nanga Haji Nganda werwego betwayogeranga olunubbi abantu babiri wano mu region eno naye nga amanye ebitambula mu nsi omusajja naga bali okane bamuta kuba yavuma abantu emese ekigambo obugambo kye kikulu ennyo okuvuma ababbi nga bonoga nti omutemu mubi ne wallahi Gaddafi yagenda tiyakoma kugenda n'okufana akola ki nebo otuuka mu Libya otunuulira abalibya wallahi ya Mungu okumanya banaku bagenda ku bwato buno bukayaka mbu bagenda mu Bulaya bafune ku sente babuwe ne bagwa ne mu mazzi njogera ekigambo ekyo nga mpulira ne wallahi ya Mungu seyoka ne bagwa ne mu mazzi Libya yali eyimirizaawo Chad Mauritania obuwanga bwabo bona nga yabuwadde sente jine eyo yonna kakati bonna bakaaba lwakigendererwa kyabali abasajja singa balina ekigenderero kigamba nti tujjeewo Gaddafi tuleete emirembe singa ate kati Libya ngaganya okukola ki okusingawo tunule ekiri mu Iraq Saddam bamu tabali batiraki abasajja musajja Mandela yagamba nti abasajja abatutta ne batukola buli kibi kyonna ne basiba emyaka 27 mu Robben Island mbategeeza olwaleero mwenna basonyiye mutule mu South Africa mirembe lwaki Saddam abazungu bagamba nti bamutte okutta kwa Saddam kwe kwavaako obuzibu bonna okuwoolera eggwanga naye nga bakigenderera bagalagana amawanga abu Arabu na Africa gafuuke matongo bamale bajje bagatwale ekigendererwa kyabwe si kyakusanga ne president akyogeddeko kati ne wano batu kuba Joseph betuwangala nabo batuteekako empalana nabo gwe omuntu okuwandiika mawulire nti omusiraamu yasse ngata inerinya era twafuna n'omukisa bano abajjama ne batawangula Kyagulanyi n'abeera na mukatuliki singa yali musiraamu nga yabudala omanyi naleeta omulamwa guno nalabika sitolaba neŋŋamba naye kandeeta omulamwa guno abantu buli omu atandika okwebuuza gwali eyo nga toli musiraamu bw'otunuulira omusiraamu gw'olabaawo bulijjo wa bulijjo olaba ki olaba mutujju olaba ki bw'otunuulira neighbor olaba ki what do you see bano ababiwandiika ebintu bino n'abakiteekaku ensigo ki gye basiga honestly etutwalawo ensigo eyo mpange bakimanyi nti olutalo olutazikiza lwe lutalo lw'eddiini kuba okimanyi bulungi abasajja nga nze Mayanja Yusufu ndi mukwano gwa Museveni naye kimuyamba ennyo nti eddiini agiwa ekitiibwa ey'obusiraamu n'eddiini endala naye singa yali alumbye obusiraamu wandibadde olaba nti ate it's just nothing to me ekimutaasa nti kati bano bakikola bakimanyi nti akakabiri bwekakoleera tekagenda kuzikira tekajja kuzikira ddiini tuluzikira gwe tunuulira ffe Museveni kyetukolera kambaleeta ebyokulabirako bibiri mwe mwali baana bato amasomero g'obusiraamu gonna basembanga busembi nga waliwo calculated move yakolebwa abakolonialist nti oli bw'abanga afunye gwe ne bwafunanga 10 nga bakuwa makisi 3 naye Museveni bwe yajja n'agamba nti buli fair era bwe yakifuula fair watandika okulaba amasomero g'obusiraamu Kibuli secondary Masaka secondary Kawempe Muzirimu nga Nabisunsa yabeerako the best school mu Uganda yonna kyali haramu emirembe giri ejjedda era omusiraamu w'amaanyi bwe yagendanga ebudde obalaba bano ba Yusufu Kironde Lule
okujjako abaali no kakwate kumulangira kakungulu nga babuma yanjanga ayogeranga omulangira mutabani wa Nuhumbogo bannanyini Buganda bokka be basomera ebuddo ne batamugamba nti siramuka ng'ekimuyamba kiki kakwata ako ne batutulugunya naye Museveni bwe yajja wanagamba ati mwinna muli eddiini kyekimu patriotism ogule wa musiramu bw'aba kugulako amala kugamba nti sente ensiramu ng'ajja okugulako sementi ntinedda bw'oba otunda sukaali omala mubuuza oli musiramu n'agakye enjagala olwaleero olwo yabyogera ng'ateekawo yunivasite y'Embale bwe yamala n'ateekawo freedom fe abasiraamu kwe kumwagala omanye tugenza okulaba ng'abantu bapanga okutuleeterawo obuzibu eggwanga lyaffe litabanguke ensonga eyo kankujjukizeeyo akantu yesewo ani amanyi ekitta abantu ekyali e Rwanda mu 94 eweebalese kyava kuki kyava ku mawanga bigambo kyava ku byali bigambo oli yayogera bigambo yesewo n'abo abasiraamu benkugambye bye baate mulendo kyali kigambo saakibanyumiza wano oli kyeyayogera weebalese tutemye omuti amatabi gammwe ekigambo obugambo abantu ne kati olyadda kugoni nawandike mu mawulire omusiraamu atulisizza abantu babiri nogamba bana nga tamanyi kyasiga ekyo kizibu kiri mu ggwanga lino erya Uganda wano era sebo nkubulire mukama wange abamu mufa abakulu mu ekyatwagaza Museveni fa abasiraamu babonaabona nga Idi Amin agenze Allahu akbar kabira ze kitange yali wa Luganda nga begambye ebyo Luganda faza mazinga najja namugamba muganda we tusoko we uguleko ekijja tojja kisobola bali bazitiddawo ku liberation square abasajjabo babinyo era ekimu ku kyaba kyaya Museveni bajja okusanyawo obusiraamu bagenda okulaba ate nga abukomyawo ku maapu ekimu ku bikyaya Museveni balina mission ey'okujja okukola destruction y'obusiraamu wano kakati bagenda okulaba nga yefudde kiwagi wuyo ali ne Bagadafi bali mu kuzimba zi university ne baganda akasajja kafuuse kakyewaggula era nze sinza kukyaba muntu gwe bakyawa ku lwange nze nkyawa omuntu ate bamukyawala kubanze Yusufu Soweto apadde ddembe bano bakulu nzirinjogerako mbimanyi gwe tuwalaba konse bali bandisitiddawo ku sitesukwe wallahi nadhim bali bakanubbikako abakulu boogera nti atataganya saba okusala kutataganya swala yali ya dhuhuri yali yakyama olwokuba ntunudde mu kibula gwe towalaba ku basajja abo baali babi nnyo era ne batuuka n'ogamba nti wali Kampala mukadde bagifuulewo wooteri mwe banaatemera embizi Robert Semugaba semugwa bangi naye Museveni bajja nakola U-turn era Gaddafi n'atugamba tulagawa n'ekizibu kino where do you see Uganda amidst all this ekizibu kino kibadde kikwatiddwa bulungi ng'olaba nti ne mu byobufuzi bano b'opposition olabayo abasiraamu n'abatali baki n'amawanga gati bakyatunulira nnyo mawanga naye bali enseekeezi babireese era tukubira bannaffe omulanga ba political heads bonna ne bano basikabira abakwata ku mizindaalo ekintu ekyo bakivumirire science oyazze oyinza okuleka ekintu ne kigenda nga kigenda kikula n'essaawa y'okukulya bwetuuka oba tokyakisobola ojja kuba tokyakola ki tokyakisobola naye nze mbadde nsaba ndowooza yessaawa bannayuganda n'awandiisa ekintu ng'ekyo bano ntera okubawulira mmwe nga babalumbya abamawulire nti radio yamenya amateeka nawulira anekaadi kalakata nti ono omuwala aratota akoze eki byayogedde biyitidde n'omuntu eyakoze statement eyo kino ekibiina ekifuga bannamawulire bakiyitaani uja ne wano okugundi ku communication center bamuyite abeere disciplined UCC ne uja bwe batayogere ku kintu ekyo ne bakibuusa maaso ng'awandiisa mawulire ne basika musisimanya omusira kiri haramu kyabutwa babayimirize oba buno obuwemuzi batandise okubulwanyisa ate nga tebanalwanyisa n'abisiyagana ki nabo babayite kuba kye bakola nga bw'ogambye Rwanda yafa abantu abasukka mu miliyoni lwa bigambo oli ku radio buddu eyo muntu wa bulijjo waji kansoke nkuleko kwatiremu kati tugende wamulangira kalema ebizibu bya Uganda ebimu byafaayo ate nebirala tutambula nabyo
ngawe nagambye wali mu kusooka ebirala tutambula tugenda twabiteeka mu kasawo tutunde tukassa ku kibega tugenda buli we tulaga tujja nabiwane ku batabani baffe babiwe ku bazzukulu baffe sebo omukubiriza wa programu eno omulamu gwa abadde munene naye nja kutambulirako katono mulayini ya Haji watambulidde kubanga engeri wagambye ebizibu bya Uganda ebizibu byensi biba bingi nnyo nagambye bya Uganda naddala nga byekusa ku byobufuzi ebizibu byensi biba bingi nnyo era ensi ezigezaako okukola okubaako kye zitaasa zikkiriza nti bino bizibu byaffe ne biziwandiika mu byafaayo byazo ne binoga eddagala ery'olubeerera bizitasobodde kunogera ddagala lya lubeerera ne bikkiriza ng'ekimu ku bunafu bwabyo era ne bitambula nabyo. Haji Yusufu bw'abadde ayogera ayine omuntu omu gwanzijukizizza waliwo filosofiya omu yawandiika naddala akisimbuliza ku kyoyogedde ekyamunnamawulire yawandiise n'agamba nti omusiraamu yasse abantu babiri mu bbaasi bwe mbadde nkuddamu kugambye nti kale weewunya omusiraamu oyo akimanyi nti ye Badiru Sebadduka nitasobolaga nti Badiru Sebadduka yakoze eki yatulisiza abantu ajja gamba nti omusiraamu waliwo n'ebizibu bingi ebyefaananyiriza bwe bityo mu ggwanga muno ebimu bye bituganya okutambula n'okuva we tuli oba olusi okudda ku kkuba eddala naye ekimu ku byetaagisa okuddayo okutuula okutereerezebwa kyekitongole ekiyitibwa ekyokuna kye bayita Fourth Estate ekyamawulire amawulire mu nsi zonna bwe gava ku mulamwa ensi zigwa ensi zifuna obutabanguko ensi zifa omuwandiisi omu yawandiika n'agamba nti one stupid journalist with a pen is very dangerous than 1,000 soldiers with AK-47 omunnamawulire omu bw'ati omusiru ng'akutte pen wabulabe nnyo eri ensi okusinga abajaasi 1,000 nga bakutte emmundu za AK-47 si battalion namba bw'ogenda okusoma trends z'ensi zonna ezifunye obutabangu abamu batuula ku radio ngano tutudde ne boogera ebigambo ne binsayitinga abamu bakozesa mpapula ze bawandiikamu ne boogera ebigambo ne binsayitinga abalala babeera n'amaanyi agoogera eri public neewulira era ne boogera ebigambo oba ne bakola ebikolwa ne binsayitinga public ensi zifuna obuzibu so setwali agadde kukivugira ku ddiini ya busiraamu naye bwogenda okutunuulira ezimu ku ddiini ezisinza okukosebwa mweri Haji Mayanja bwagenza okusima ekintu kino okukiza emabega ntandise okukitunuulira naye ndaba nga trendi mpanvu ebimu ababikola ba agents bamugamba bugambi naye nga bw'otujjukiza ku programu ya president bwe yali ayogera ayina bimbi yayogera n'empuliriza nenze nganze omuntu bwe mbeera ntudde nga nabwe nsinkanya abantu mbagamba ebigambo bino temulowooza nti ensi eno etumala okubeera mu ffenna nga tewali abojja munne lwaki tulowooza nti ffenna tulina okukkaanya ku kintu kimu obanga abasiraamu nga gwe tokkiriziganya nabo ng'olaba bye basoma bibi bikyamu bikontana tosiriikiriramu ne weebuuza nti ate lwaki baabakatuliki aba Jesus Christ tebakwatagana n'abakristaayo aba Jesus Christ bw'osanga nga Jesus Christ basobola omwawulamu emirundi 10 nosanga abalokole nosanga abadiventi nosanga abaseventh day nosanga Jesus omu bw'ati ako kabonera akenkukunala akategeeza nti Katonda atukola nga tusobola okubeerawo nga titukanyiza ku kintu kimu nene tubeerawo ffenna nga ffenna tulina ndowooza za njawulo yes kati mu kifaananyi ekyo mutalina kulabira muntu eyakola nti olw'okuba omusajja eyatega bomu e Saudi Arabia yali ayambadde ekkanzu buli ayambadde ekkanzu mu nsi wonna waali yatega bomu oba tuli ffenna bw'abanga Peter bw'ogenda wano wansi mu komera n'osoma n'oyita Lorokoro wane Masaka
oyo kusanga ngabamanya gekikatuzi basingayo obungi lwaki atolowooza nti abalina okukola ebikolobero ate baddiini ndala. So tuteekeddwa okumanya nti ensi yaffe eno tugirimu ne tusobola okugibeeramu ffenna in harmony yes, regardless of our religion and political affiliations. Ebizibu byetulabanga ebizibu by'eggwanga biri mu kakunizaako. Can we live harmoniously n'abo betutakkanya nabo? Naye olw'okuba nti waliwo abantu abatajetinze actually okulwanagana kwolaba mu Africa okutaggwa. Nabadde nsoma ku story ya Tigray ne Ethiopia. Ethiopia emyaka 5 egiwedde president wa Ethiopia saba minister wa Ethiopia Abiy bamuwa ekirabo ky'omuntu asize okulwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Era mu Africa ndozanga wakubiri okukifuna wakusatu. Waliwo eyakafajuze South Africa gundi Desmond Tutu, waliwo Nelson Mandela naye omuntu gwa mwaka w'ekirabo emyaka 3 ate ne mukwata abantu ne mbawe mundu bette mu ggwanga ate lyakulembera. Mu ggwanga lyakulembera. Omanyi lwaki? Ebyo byonna babikola nga bashumiriyetinga. Mu nsi ya Africa eno gye tulimu eggwanga lya Ethiopia yeggwanga erisinga okubeera ne history ali Kongo. N'obufuzi bw'amatwale ne bwe bwajja lyerimu ku ggwanga lyokka eryabulemesa. Kati libadde n'ebyafaayo ebigumu ebizimbire ku musingi ogw'amaanyi. Kyali kigendererwa nakugambako kwano nti bamafia babeera banaakulya basooka kufa teninga. Kyali kigendererwa okufa teninga Abiy bamulabise nga nti asukkulumye ku Bafirika banne atuuke n'okuba nga takyawuliriza banne be yali tudde nabo kubanga ye bamugambye nti gwasinga bamale bamulye. Omusajja gundi Mugabe yaganaga nti Mandela talina kisaanyizo n'ekimu ku balwanirizi b'eddembe. Ye kye yakola yawaayo eddembe. Kubanga bintu biri bibiri era tu collaborate oba tu resist. Ye yakollaboratinga. Kitegeeza kyalwanira yamala n'akiddiza be yali akirwanyiso kijjako. Kati teyawangula naye bamusuula naggwano balaga ensi nti atulwanyisiza n'amala n'atwegattako yabeera omutuufu. So saatulwanyisiza n'atuwangula. Wabula bw'otulwanyisa n'omala n'otwegattako ye gwe oba omuki gwe w'amaanyi. Era bagenda omusajja omulaba atuuse okufa. Naye olwaleero ne boogenda e South Africa aba South Africa walabye ejjooza akantu bwe kati ne bookya ensi okugimalawo. Ako kabonero akategeeza nti ensi eyo tebaginaako bwannannyini naaka. Nabeera nga ngamba abantu wano ne baga nti Uganda bannayuganda tebasobola gyokya. Abantu Kenya basobola badde walabayo okwekalakasa ne bagibba ne bagimalawo. Kubanga si yaabwe ebitundu ebisinga. Naye bannayuganda Uganda yaki yaabwe. Wano wetutudde wa muganda wange mukulu gundi Sega. Bw'onaafuluma bw'onaagenda okutunula ojja kusanga nga waajani otunule nga wali wa Kayondo, otunule wali nga wa Mpuuga, otunule wali wa Muto, otunule wali wa Gundi. Kati baani abanaagyokya niwe wakunga emirundi mutwalo tojja kubafa ate obajja oyo oyinza okwokya ekizimbe kya kkojjaawo kubanga emyaka egyokya ate gye nannyini bino be bagenda obisikira. Kati tebayinza nsi kugyokya. Naye natunuulidde South Africa nga okwekalakasa kubaddewo ne balumba zi supermarket zi mall ne bazimalawo ne bazookya ne balumba buli kintu. Kabonero akategeeza nti Mandela South Africa tiyagireka mu mikono gy'aba South Africa. Wabula ye yagireka mu mikono gy'abali naye bamusukkulumya n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga n'olwaleero luno nabadde ndaba babadde bavuga nnyo olwaleero wano nga ba Mandela abajja. Kati ffe ba Pan-Africanism abalimu omusayi gwa Pan-Africanism bwe nkulaba ng'ogamba nti ogenda kubeera Mandela ow'enkya situnulayo mmanyi oli mufu oli agent wabali ba imperialists kubanga oli yakola bulungi omulimu era kyebava bamusukkulumya. The likes of Mugabe abakwata amasamba ne bagaddiza abantu baabwe baafa babalangiridde nti bannakyemalira.
Mugana ngambuza ati Mugana ngambuza nti yafuga weeks maker. Zimbabwe okuva le bagitwalako obwetwaze mu mwaka gwa 1922 okutuusa mu mwaka gwa 1963 yali efugibwa omuntu omukwini wa Bungereza. Kakati jawuleko bwoba amanyi okubala okuva mu 1922 okutuuka mu 1963 lwe yafuna obwetwaze yali efugibwa omuntu atya muntu omu kwini wa Bungereza. Kakati ate ono yawulira ng'ennaku emutto okuva mu 62 Mugabe wakwata okiwulira aganti Mugabe nga yalwako nnyo ku ensuku kiva babonona ensi zaabwe omala koti ebbanga eryo naye kwini wa Bungereza kati kankuje Zimbabwe nkuleete wano Uganda okuva mu 1887 lwe yakwatibwa kwini wa Bungereza. Kwini wa Bungereza n'afuuka kwini wa Bungereza mu 1922 okuva mu 1922 okutuuka mu 1962 ye yali president wa Uganda nga yatufuga ogu tebakyusaako kati bano babali emmere eyo kya olumu nzikiriza kwongereyo katono kakuleta ebyokulabirako bibiri bakola endagaano nga bataddewo kabaka Saudi Abdulaziz okumukuumira mu ntebe n'obwakabaka b'emyaka 10 mu Saudi Arabia kabaka amala kufa kabaka Zaidi owa Abu Dhabi ne wano gye walabye Dubai Expo etunulanga nga mukene omukulembeze wayo amala kukola ki Al-Maktoum yamala kufa ne mutabani we Maktoum Muhammad nakola ki nasika tebatambula mu bino bye bababuza bya bulimba ne yanziza information kakati abantu abalaba ebintu mu ngeri eyo y'okugamba nze bw'obanga oli wakunvuga ntwala mu ango y'okugamba nti tukubaganye ku mukulembeze bbaga kiri alina okumalako nze tojja kunfuna kubanga mu success stories zonna eziwandiikiddwa ez'ensi zonna eziwandiikiddwa ez'ensi America Maka Crown genda omukeberero ku 1816 yabafuga okumala emyaka 32 America genda otunulire bagundi genda Italy genda otunulire genda ba Mussolini genda otunulire Germany bonna abazimbye foundation y'economy y'ensi abakulembeze babadde babeerako emyaka. Kakati tuli mu kwogera omanyi bwe twogera ku America bamba bifunza tuli mu kwogera ku America zirina nga zeefuze emyaka 4 kakati goli mu kugamba nti America oyo kati singa abadde wakunzira wadde nti oyo goyogera ku ali ku 18 naye ku 18 America yali yeefuze kitegeeza kati naawe olina emyaka 5 mu 6 gyokka gye binayongereye emyaka nga 10 mu maaso binakyukire bijja kukyuka kubanga demokrasi yakulanga muntu bamuzaala n'agenda ng'akula n'okutegeera obutegeezi tekunaba kuwera okwo kwe tulowooza kubanga n'abakulembeze abo bennyini be tuli mu kugamba be twagala okukyusa ng'engoye ekibuuzo kyaffe lwakuba nti twagenzeyo nnyo olowooza babakulembeze be bategeera to the extent okusobola okusolovinga ebizibu by'ensi okitegedde kati ekyayogedde ekyo kisobola okukola nti tuva twagala abangi tufune mwasobola but osobola okufisobode ne weebuzaamu nti ate singa onaafuna 10 era muzimu ku nsonga zina wadde zandeesezza omulamwa guno abakulembeze baabaddemu era naboogeddeko nga nyanja singa onaafuna 10 nga singa tugenda ne history wa Uganda okuva mu 62 okutuuka mu 68 bakulembeze 10 Kenya okuva mu 61 okutuuka olwaleero we tuli abakulembeze 5 Tanzania okuva mu 61 okutuuka olwaleero we tuli abakulembeze 5 Are we far better than them? Simingire tuli mu line ate nga tulina mu kulwana mu gino just myaka gino gino recent tuli mu kulwana so argument bwe tugiteeka kubeera ne gundi eyo frequency gundi eyo okukyusa buli lunaku eyinza obutabeera valid okuleka ate nange sigamba nti abaddewo yabaafiirawo jangu owereze kyowereze okoleki ogende naye bannansi bwe babanga balina go bazuddemu ensigo eyakalidaali ate saagala kuddayo kuvugira ku kkubo lyono
ng'amati bannansi gwe bazuddemu ekkubo lya kalidali abatambuze kubanga isolo atulaze nti n'Amerika waliwo gwe bazuulamu ensigo yaki ne Italy waliwo gwe bazuulamu ensigo yaki ne Germany waali n'ensi endala zonna ate n'olwaleero ezimu ku ekonomi eziri mu kudduka zetulabye nga zidduse mu myaka tugeze kati nga muganda ng'egyava okuŋŋamba Dubai okuva mu 86 okutuuka ekonomi yaabwe weddukidde naye nga okuva olwo babadde n'omukulembeze ogwo kitegeeza nti wayinza okuba nga waliwo omukulembeze gwe basobola okulaba mu nsonga ya kadali naye bwe tuddayo ku nsonga gye watubuuzizza tunuulira ebizibu by'abakulembeze ebizibu bya Uganda nga tubireetinze ku bakulembeze ensonga esooka nganze egamba nti abakulembeze baffe tebabadde nurtured into politics oba into leadership of one their nation two ensi etundutundu ly'ensi mwe bawangaalira erya Afirika kubanga tosobola kutegeera bizibu bya nsi yo okuleka ng'otegedde ensi yo gyevudde kati abakulembeze bonna betufuna ku mitendera gy'enjawulo tebabadde inducted into tebafunye deep knowledge eyo esobola kukirira wansi okumanya yo Afirika evuddewa tutambula tuvaawa tulaga watu yes waliwo gwe twagala atutaase neje ebizibu byetwagendamu ani yabitutwalamu kubanga oyagala kuva mu bizibu naye ani yabikutwalamu watyanga joddukiro kutaasa ate be bakutwala mu bizibu byakola ki biwagendamu so abakulembeze betulina tebabadde na kufuna kusomesebwa tebafunye kumanya tebafunye kukirira nnyo mu nsonga eyo gye buvuddeko waliwo ensonga wano yali mbi nno ate president wange yagireeta naga nti bwabeerawo NRM akyala eki yali ategeeza logically kyali kirala nti wabeerawo NRM gwe tiikinga ne bwe kiba kidomola logically yali ategeeza nti abantu benja okukanya nabo naye omulonzi yategeera ekyo ye tiyafaayo kumanya principle kakati ne kitawaanya NRM ebaddenga n'abakulembeze ab'ekibugwe era abantu ne batandika n'okuteekawo engombe egamba nti Museveni ye si mubi naye abamwetoolodde be babi kakati ate olw'okuba engombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo ne bano banna abamuvuganya nabo ate ne bagamba nti kati naffe ne bwe kiba kidomola kasita kiba ky'opposition ky'oba olonda wevuvuddeko katono mu kalulu akawedde babadde balonda abantu ne bamala ne bagamba nti naye kwe twalonda ku kifo kino mumumanyi nga tebamumanyi ninawe nabadde mu kuziika omubaka najja akutte omuzindala yanjola nakati omubaka waffe atuuse najja wo baali batudde kuba nakozi yani ngane MC tamumanyi MC jukira MC ebimu kubifuula omuntu omusi ku mukolo gwonna kubanga wakiri mumanyi kubifa mu kitundu ekyo naye yajja n'abuuza abalira nkozi yani n'addayo n'ayogera amanya ge kati obulwadde obwo nzikiriza gwe bagamba nga twakava mu kulonda mbu yayita enkeera yeebaza abalonzi twakuwadde ku kyaki gwe twakulonze ku kyaki akati obuzibu obwo president yabuleeta yalina ekigendera kye yali ayagala okuzimba naye abantu teyababuulira bulungi naye bano bannaffe ne bakoppa kati abakulembeze abalondebwa si ba mutindo ogwo ogusaanidde okusolovinga ebizibu by'eggwanga kubanga ekimu ku byali badde ebisaanyizo ebisooka omanyi ebyafaayo by'ekitundu kyo omuntu atamanyi byafaayo bya Masaka omuntu atamanyi nti Masaka yaliko ko ekibuga ekimu ku bisinga mu Uganda toyiza mu akulaakulanya Masaka kuba ye buli wanaalaba wakakulaakulana akali wajja kulowooza ajja kumanya nti batuuse naye omuntu akimanyi nti Masaka yaliko nga kyekibuga ekyokubiri mu Uganda nekikuba nekivaawo bw'aba azimba Masaka alina ekirooto ky'okukyusa ky'okuyisa Masaka we yali ajongere waki ewalala so omukulembeze ayina okubanga amanyi ebyafaayo by'ekitundu kyagenda okukulembera olunaku lumu nawe nali kalanga leeyo nga njogera n'abalonzi ne mbagamba nti mmwe
mulekerawo okulonda abakulembeze abasaanidde Kampala Central abasaanidde Masaka City mwe mubawulira ku CBS ne ku radio Buddu nga boogera mwe mulowooza nti oyo ayogedde ebigambo Ssekabira yoyo ye waffe naye ng'owangalira mu kitundu nali ngeza kubekalangala ne mbaga nti ng'owangalira ku kitundu ku kizinga oba kya gavumenti yeyina okusimira toyi ng'owangalira ku kitundu owatali ddwaliro ng'eddwaliro okutuukako bayina kuleetera ddagala ku Lwokuna gavumenti yerireeta ng'owangalira ku kitundu ewatali luguudo lukonekitinga kujjayo oyina okumanya nti gavumenti yonna eriwo gw'okolagana nayo bulungi kubanga otegedde nti bye weetaaga byonna yeyina bikola ki yebireeta direct kakati ate gwe oyagala olonda omukulembeze afaanagana owa Kampala Central nga oluguudo oluliyo gavumenti nezayitawo 3 ze zaluzimba ng'eddwaliro ekkulu erisinga mu ggwanga liri mu constituency ye ng'amazzi ga national water bagagezesereza mu constituency ye nga amasanyalaze bwe gaba okupima obungi bw'amasanyalaze obuli mu ggwanga bagezeseza mu ki kakati oyo omukulembeze kiyeetaaga mu ggwanga kimanyi policies emisolo gigenze gitya naye gwe alonda omukulembeze gwe ali mu kitundu gavumenti nga yina okusimira toyi essomero okulituukako abaana beetaaga kutambula mu mayiro 4 ng'okimanyi nti gavumenti yeyina okuteekawo eryato eritutwalira abaana okugenda oyina okulonda omukulembeze n'omwegayirira nti genda okolagane bulungi n'abasajja bano naye nga bwe tuteekateeka bwe balivaawo tufune owaffe oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katugyewo obubaka buno tujje Esawa wano ku radio Buddu ne MTN kati kozesa MTN Century Points okufuna eddakiika MBs wamu ne messages ebyobwerere nyiga star emunya emuhash londako use points olwogoberere endagiriro everywhere you go MTN. Esawa ziri mukagezi omutuntu budde bwa mafumba ga byamisana webale kuwuliriza radio Buddu Esawa ekutuusibwako MTN nyiga star emukaga 5 star 3 hash ogoberere endagiriro okusaswa ng'okozesa MTN Century Points. Olw'enkisa eri mu programu zaffe kitukuumidde ku mutindo mwaka ku mwaka eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Nyumirwa ekisinga ekyangu ekitaliimu buzibu bwonna wonna wooli ku layini ya Airtel Kettu ne netiwaaka ya 4G edduka speed ku simu ye ya 4G osobola okusindika ko n'okufuna ssente mu Uganda ne mu mawanga amalala kola ekisingawo ne Airtel Money nyiga star emunoti hash okufuna emigano egisinga omuli eddakiika data n'ebirala bingi. Airtel Kettu ejjudde. Now is reloaded. Get your money in 2 minutes at the lowest rate on the market. Now, as a Stanbic Bank customer, you can go from dream to reality in 2 minutes with Now Loans Reloaded. Simply dial star 290 hash, select loan offer, and access the amount available to you. For more information, call 0800 150 150. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Mukwongera manyo okusembereza obuweereza bw'okugema COVID-19 ekitongole ky'ebyobulamu kitegeeza okugema kw'ekikungo mu bifo ebimu ebyalondeddwamu okwongereza kw'ebyo ebibaddewo okwetooloola eggwanga lyonna. Okugema kuno kwatandise dda mu Kampala mu bifo bino wammanga ku City Square, Taxi Park enkadde, Entebbe Mayors Gardens wamu ne mu kisaawe Namboole. Kati gwe ali waggulu w'emyaka 18 genda ogemebwe tosubwa omukisa guno. Eddagala erigema COVID-19 lya bwereere lyesigika era nga likutangira okukwatibwa endwadde okulwala okw'omutawaana sina kindi n'okufa. Obubaka buno buva mu kitongole ky'ebyobulamu. Omunyago ogwokubiri gwa COVID-19 gutulumbye era nga kiri eriffe okubeera obulindaala. Akawuka kano ku luno kajjidde mu bika ebitemu ennyo ebikwatirawo obunnambiro ewatali kutaliza mukulu na muto. Kale nno y'ensonga lwaki weetaaga Skin Guard antibacterial hand wash, sabbuuni ne sanitizer. Onabe bulungi mu mpatanya z'engalo emabega waazo ne mu njala kubanga oyinza okuba akutte ku kintu kyonna ekitereka akawuka ka coronavirus okumala ebbanga ddene emabega. Jjukira okwambala masiki buli kadde okwewa amabanga n'okugoberera emitendera emituufu egya minisitule y'ebyobulamu. Weekuume ne Skin Guard. Skin Guard akolebwa kitongole kya Movit Products.
tosobola kuyimirira kubanga obulamu tebuyimirira. Kati yo yensonga lwaki weetaaga obushera obw'enjawulo obutalinga bulala. Tandika olunaku nga weemisa obushera obupya obwa Ades Nutri bushera okuva mu kampuni ya Coca-Cola obukoleddwa okuva mu nsigo z'obula obuwoomu ate nga bujjudde ekiriisa kya vitamini B3, B6 wamu ne zinc. Sinsonga wajolaga tuukayo ng'ofunye ekiriisa n'amaanyi ebikumazaako olunaku. Obushera obupya obwa Ades Nutri bushera okuva mu bulo The Seed to Succeed. Kapyenyo atenga kajjudde tekende Skyview Fruit amale nnyonta olukombe bw'oti ku Skyview Fruit ojja kuwulira nga weetaaga okweyongeza olw'obuwoomi bwe. Skyview ajja kukyamula obusimu bwo akuleka ng'oziddwa bujja. Siko mumiro gwa Skyview Fruit obuukire mu bbanga kubula kutuuka ku njuba. Nywa ka Skyview akanyogoga. Wumirwa Skyview Fruit gwe n'ab'Enganda zokko n'emikwano gyo. Ekyamazima okwezza obujja kukolera Skyview Orange, Skyview Citrus awamu ne Skyview Fruit. Skyview, go extreme. Now is reloaded. Get your money in 2 minutes at the lowest rate on the market. Now, as a Stanbic Bank customer, you can go from dream to reality in 2 minutes with Now Loans Reloaded. Simply dial *290#, select loan offer, and access the amount available to you. For more information, call 0800 150 150. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Sasulira ebisale ng'okozesa Airtel Money okutandikira ddala ku siringi 15 owewe eddakiika 10 ez'obwereere okubira banne abali ku Airtel okumala ebbanga lya ssaawa 24. Nyiga *185*4# oba kozesa My Airtel app okusasula amazzi, okugula yaka oba okusasulira TV n'ebirala. Bakasitoma ababadde batasasula bisale okumala omwezi gumu be bafuna ettu ery'eddakiika 10. Promotion eno etandika okuva nga 25 Oktoba okutuuka nga January 22. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Airtel Money nyangu yesigika teriiko nsalo. Airtel Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Tukyagenda mu maaso n'ekinanjokya Nkimize oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo mulangira tubadde tukyagenda mu maaso. Sebo mbadde ngezaako okutegeeza abantu baffe nti abakulembeze be tulonda balina okuba nga bategeerera ddala bulungi ebitukwatako ng'abantu ate ng'era balina ne ng'oggyeko okuba n'akakwate naye nga balina n'obusobozi obusobola okusootinga ebizibu ebyo. Ensonga endala gye natunuulidde yeya attitude towards okulwanyisa ebisoomoozo by'eggwanga. Attitude nayo eri wansi ddala nnyo. Nti mbadde nga tuvuddeko ku mpowo tubadde tuli mu kwogerako ku saba minisita Nabbanja tukkiriziganyiza ne muganda wange Ssekabira nti akola omulimu gwe naye agenda kulabikira mu kifaananyi eky'omuntu atali mulungi wanaagenda okuviira mu ofiisi kubanga bakola nabo tebalina attitude gyalina ennungi ku kukola emirimu egyo. Emirimu baagifuna minisita bakuubwa minisita, PS gwe PS, kaawo gwe kaawo, naye attitude eri very low. Kakati kikulabisa n'otuuka okulaba abalala abalina attitude ennungi nga abatali either ab'obulabe gy'oli oba bo abakulwanyisa mu ngeri emu bwendala. So ebizibu byaffe ng'eggwanga bwekuusa ku bukulembeze ekimu ku bibireese kwe kubanga abantu tebayina mutima ogwo. Obuli bw'enguzi nakugamba obuli bw'enguzi obuli wano. Ekimu ku byabuleeta ekibusibyewo ekisooka abantu tebamanyi baani bali banguzi. Bebamanyi babasirikira. Wadde omusajja twali tunyumye juzi naga nti okumanya abantu bazibu nnyo. Bakwata omusajja
eyamenya charge ne bamuyita ku mukoro gw'okuzimba charge nga yamenya charge e Kampala ne bamuyita ku mukoro gw'okuzimba charge e Kanungu ne bamutuuza mu maaso wali n'azonde miliyoni 10 ne bakuba engalo enduulu ne zitta abantu eyamenya charge n'atwala ettaka e Kampala ate bamuyise ku mukoro gw'okuzimba charge wa e Kanungu kati singa wabaddewo omutima eri public ogw'okugamba nti omuntu akoze ekintu ekibi tumukyawe n'ekibi kyakoze tukikyawe omuntu eyamenya charge yalibadde abantu ba charge tebaddamu na kumwesembereza naye bakulaze nti ate batuuse okubaako endala gye bazimba ate gwe bakoze eki kitegeeza ebikolwa bye ne sente ze yajja mu ebyo byonna tebazirinaako ki mutawaana kuba yamenya kyaki e Kampala tuyinza muyita Kanungu mukuzimba kyaki oyo yalibadde ku nsonga za kyaki tasemberera ddala mu ngeri y'emu abye sente za Nayikondo bamulete batwale ekitabo nga basondeza ez'okugogola oluzzi era bagenda okugira ku kyalo bane babeera bawa kasanvu 2.5 ye n'abawa emitwalo 5 omulundi gumu tugende mu maaso ye n'abawa bano baba bali ku kya baba basonda ab'ekyalo ye yali asente za Nayikondo 10 ate baba batuuka okugogola oluzzi ne batwala ewa ekitabo n'abawa emitwalo egi ne bavawo nga bakungiriza naye nga bakimanyira bulungi nti yabadde ku district yali ana esente zaki za Nayikondo kati public naye nyina okumanya ebyo nti omuntu bw'anaaba agaggawalidde mu buli bw'enguzi tumukyawe so ate tuleme kumusukkulumya kubanga olwero kyekiriwo attitude mbakulembeze okulwanyisa obuli bw'enguzi teriiwo attitude mu bantu ba bulijjo okulwanyisa obuli bw'enguzi teriiwo kyokka ate ffenna ekigambo ekitatuva ku mumwa bwe buli bw'enguzi ffenna tubukaaba kyenkanyi ukamala obukamazi kati n'abagirya abali eyesukkulumi nabo ne babeera nga bali protected kubanga bakimanyira bulungi nti kasita oli enguzi sente kyoba okola zigabaneko n'abantu kati ani abatalidde enguzi mwine mugiridde bagamba banyumizako omuyaga mu Mexico yatunda ngenjaga gavumenti ng'emunoonya naye nga nadduka ng'asuula sente awo ne bayola sente bagaya yasasulanga n'ebbiiru z'amazzi ez'amasannyalaze ani yasasudde erikapo kati gwe jangu ng'omunoonya kakati sebo njagala obuteerabira ku kuwona ku kye wagambye kubanga njogedde ku biyise n'ekubiriwo njagala n'okwogera ku bizibu bye watugambye future problems byetulaba nti naye bino byetwetimbye bino tugenda nabyo mu maaso kakati kino era sebo oli omu ku basajja abagezi mu nsi muno abatalisaanye kuvaawo mangu abantu abasinga obungi mu bye baagala okulowoozaako teriyo muntu ayagala kulowooza ku bizibu bimulindiridde tulowooza ku bizibu bye tuyiseemu ne bye tulimu mu kaseera ako ebizibu bye tuyinza okufuna tetubirowoozaako ensi zonna zibonaabona lwa nsonga emu nti zaalwana nnyo okuva mu bizibu bye zaalimu ne zitalowooza ku bizibu kiki kye zirikolera ebizibu ebiriddirira nga bizivudde mu bye zirimu olwaleero Haji Mayanja gy'owulidde gye yakusomedde emundu gye zivuga South Sudan baalwana nnyo okwekutula ku Sudani y'omumambuka nga tebafuddeyo okumanya nti bwe tunaatuuka nga tukiridde South tunaabeerawo bizibu ki ebiyinza otusanga South nga tumaze okugenda Sudani y'omumambuka neerwana nnyo yekutule ku gundi ku Mubaraka ye Mubaraka no si Mubaraka Sudani y'omumambuka badde kulemberwani Bashir naye netasooka kwefumidiza nti singa Bashir tumumala tuti biki ebisobola okutubeerako neewalala yonna trend bw'ogenda ogisoma ensi zirwanye okusaanyawo ebizibu ebyajja bizinyiga ne zirwana okusaanyawo ebizibu bye zirimu
ne zitafiirayo ddala ku kulowooza ku bizibu biyinza kubeerawo muganda wange Ssekabira twali actually n'abalondoole ensonga z'obukulembeze n'ebyobufuzi era bakikkanyaako dda nti kyekimu ku bizibu Africa kye yafuna nga bafuna independence. Yes. Amawanga agasinga twali ku nsonga emu omuzungu ave wano twekulembere kasita yamala okugenda baasi ebyaddako twali tetwetegese Mungu basaasidde ntubeerawo wano. Yes. Mu kalulu ka 2 Dr. Kiza Besigye bwe yali ajja ono Ssekabira biddobo yali mu NRM atayita n'abaana kutuuka kulonda. President Dr. Kiza Besigye bwe yali ajja waliwo eng'ombe yatambulanga mu mpola ng'egamba nti semusota ng'egamba nti tusooke tuteme enduli egwe ebisigale tujja kwetereeza ekyaleetanga statement eyo kyaliwo ekiti tibaali bajjawo omuntu atali waawano naye nga baleeta omuntu atali waawano kati ebibuuzo mu kolido byafulumanga naye ate ku nsonga ate ezaffe ensonga semasongolo ziri luddawa nti mulindemu katono tuteme omuti eddoboozi eryo lyayongedde ne likomawo nga tuli mu kalulu akawedde wabaddengawo ebigambo emmanju ebibuuza nti naye omwana ono anaabisobola nti yayina kati yaliko amasannyalaze totawaana yaliko amagi yaliko amasannyalaze kati ekyaliwo mu budde obwo kwali ku masannyalaze gakubisa muntu aveewo naye bw'amala okuvaawo bw'ati ganaayaka ebinaddirira kakati nkwebaliza nti otuyambye nnyo okutusaba tukube tooki ku biki ebisobola okuddirira mu ggwanga lyaffe ng'ate bizibu tubiteekereteekere ekisookera ddala Katonda alina okutuyamba kubanga ensi eno Uganda obutafaanagana na nsi ndala zonna yazimbibwa ku musingi gw'amawanga ze tuyita tribes era ntera okubanga mbabuulira ne mbagamba nti Uganda actually wadde tukkiriza nti it is a creation of the white naye omuzungu we yatuula yasooka Buganda n'agenda n'aleeta Bunyoro West Nile yajja luvannyuma nga wayiseewo n'emyaka 17 okugitugattako naye omusingi kwe yazimbirwa kwaki gw'amawanga akati nga oyagala okunyweza ensi eno ebeerewo ng'eteredde oyina okukuuma amawanga ago era abakulembeze abaafuna ebizibu ne bagenda ng'obudde bukyali bano muganda wange oluusi tebamanyi ensonga lwaki President Museveni aluddewo wano yategeera nnyo epeesa eryo ey'okunyweza ki amawanga ago kubanga ensi kwe yazimbirwa ensi kwe yakola ki kwe yazimbirwa naye ekimu ku bizibu bye tugenda okufuna mu maaso awo tugenda kuvibwako amawanga ekyo kyekizibu nze nganze akuba tooki kyennengera lwaki bw'otunuulira mu ggwanga lino Uganda obwakabaka obubadde businga okubeera nga bwazimbibwa ku musingi ogwa ggulugulu bubadde bwakabaka bwa Buganda wetujjidde ku radio kyatandika mpola bw'ogenda okusoma mu bitabo kyaliwo ko mu 64 obwakabaka bwa Buganda ne bwetaba mu politics eyaliwo mu budde obwo naye ng'era bannakigwanyizi babukozesezza ne kibukosa nnyo 64 mpaka 65 ebizibu ebyabaawo mu mbeera y'emu ne buddamu ne bulabikako ko mu 2 gumwawo naye tebwalabika nnyo nga mu 2 nga eyali Katikkiro wa Buganda okitibwa Mulwanya Mulisi Mogerere ng'avuddeyo n'abaako omuntu gwawagira mu byobufuzi naye tekyalina nnyo impact y'amaanyi kakati ate ku mulundi guno mu 2021 ekyabaddewo kyegga nti kisobola singa tewabaawo kikolebwa okulwanyisa obwakabaka okubujjawo ate luutu eno ekyabaddewo wabaddewo Muganda versus Buganda wabaddewo omuntu ali mu kuvuganya ku bwa pulezidenti ng'ekisaanyizo kyakozesa
kyakuba muganda ekisanyizo ekyo okukikosola okuba muganda popularity ye buli yali nyanga ngeya Buganda ekka ndi mukusomesa abantu babitegeere kuba wambuza nti future etunudde etya ekibaddewo mu kalulu akawedde twatuuka ekiseera nga Katikkiro wa Buganda takyayina wayinza kugenda n'akola statement abantu bagamba nti Katikkiro yagambye ne tutuuka ekiseera nga Kabaka wa Buganda ye n'ebitiibwa bye ebyamuweebwa obwa Katonda nga takyabyambadde nga bimwambuddwa ku politics w'obudde bwe yaliwo era ebimusaagala kubiyisa mukamwa ne waliwo ebisajja nga Fred Lumbuye ebyakwata abaana b'engoma ne bibawunzika ne bibakunamya ne bikwata obwakabaka ne bibuwunzika ate ne biba by'amaanyi nnyo mu ggwanga ekyali kisobola oba ekiyinza okusobola singa tewabaawo kikoleddwa future y'omu maaso kuba tujja kulonda 2026 bano abaliwo olwero bayinza obutabeerawo President Museveni ayinza okuba nga taliiwo naye bano bonna bayinza okuba nga Mungu nga babata basaasidde nga bavuddewo naye kiri ekyazi element eyo yayingiramu esobola okutuwontinga paka 2026 kakati ate nga bwe nkugambye nti okuva mu 86 kubanga abantu baffe tebatwala budde kutunula sorry mu 64 ekyaliwo kyagenda okumaliza ngo bakabaka bakoze eki nga buvuddewo kakati nkugambye nti wabaddewo ekigambo nga bw'oyita omusajja omuganda n'omugamba nti ekigenda mu maaso kiraba kakati abantu b'emmengo baatuvaamu dda olya statement eyo nga kitegeeza nti Mengo tezanye byabufuzi nga bweyina okukola ki so nga ku musingi kwezimbirwa teyina kuzanya ki byabufuzi kakati banyini ye ne baba nga bateeke nga banyini olwo bagenda ogirya kakati ate akakuba ennyindo kaleetera eriiso kaaba bwe kikwata ku Mengo kikwata ku Bwakabaka bwonna obulala obwetoolodde Uganda ate kimaliriza kisajjudde Uganda kubanga yazimbirwa ku ki buli omu yajja n'akagugu ke ne tugatta eggwanga ki limu so ekyo kiteekeddwa okusalirwa amagezi kizibu kya ggwanga lino kiteekeddwa okusalira amagezi okukakasa nti tewaliwo kintu kyonna kiddamu ku kulya Bwakabaka mu Uganda. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo katufune ku birowoozo bya Ssekabira agigumikiriza akazindalo njaka ku obudde manyi abadda kyamudde naye kannema okukyamuka ani abadda kuchamuka mulangira kalema kubanga byabadde ayogera si bituufu munaakamu okusooka okugamba nti politics yabaddewo yabadde alina engeri gyayinza okuteekawo embeera yakazigizigi mu Bwakabaka nakatono bwe kati bwawadde ebyokulabirako byawadde byali biteekwa okuva bwe bityo kubanga mu butonde bw'omuntu buli muntu abaako oligini ye nze ndi Muganda oba baagala bati baagala naye ndi Muganda ow'engabi ava e Bunyoro buli Muganda ow'engabi ateekwa okukimanya nti yava muri Banyoro oba oli Bunyoro ab'engabi ensamba twava Bunyoro oba oli Bunyoro twajja ne Ssekabaka Kimera nsamba yali mukulu wa Kimera nava walala mbegatirako wano nga so akati oli bakugamba nti tolina kumanya oliginiyo era nze bwe mba nkyogera ndi Muganda ow'engabi yava e Bunyoro era lunalinya mu mannya g'engabi era Munyoro aganze era mujjajjange Munyoro aganze gwe mutuba gwenviiramu naddala Munyoro aganze kakati abantu abamuti bamanyi byafaayo ne baagala okubitaputa naye nga baba bibalusi bye baagala okukola ki si kituufu munaakamu oli okugamba nti Obwakabaka tebuteekwa okubaako na paati gye buzannya kubanga Obwakabaka bwogerwako bulina interest zaabwo boze buleyizinga gwe n'ogamba nze nja kukola ki nja kuzitwala funofudisi twale tugamba twagala kuzaawo federo kwekiribale tugamba namuliyati nga bakimujogeraku ng'atabe Mengo bajogere ntegedde kye baagala nze nja kibaola omumpa akalulu kakati bayinza ogibanja efudisi nga twafunye kalulu
Bajibanja wenare kubanga yawangudde. Nolwekyo embeera eyabaddewo yali eteekeddwa okubaawo kubanga buli region yali ekiikiriddwa. So namuli ati nowali by the way yakola bulungi RFDC ebituli yasinga okukolamu nomuli teeso abaga parliament abasinga obungi twabajjayo nenga balonda lwamuli ati bulijjo tibadde tuli lukungiri tuli ludda bakasese ludda nga besije waali Museveni mu Western region yakukumbye nono bakukumbe waabwe kyabadde kyali abufuzi bya bukulu nze samulonda Bobi Wine samulonda nalonda amuli ati kuba ndi RFDC ne Bobi Wine kiyafuna nasanyuka kubanga kati bargaining power twagifuna tyabaganda botaba babyabo obutakola boti tubajja kakuwa bargaining power era abantu bonna abalonda Bobi Wine temwe kubagiza mwakola kituufu nize nilonda amuli ati gwe nali nonda kubanga nali mukulembeze wa kibiina kya FDC nga ne bwabawo ensonga etya nze ndi member senior cadre ndi mukulembeze wa kibiina ali ku level ya district ate nga ndi mobilizer kati ng'ogamba otandika kuponzesa ng'olonedde omuntu wafunyewo zero. So ebintu ebimu oteeka okubeera calculative naye nga munnange byali akola nali nsiima. Kakati Uganda ebadde n'ebizibu bingi era erina ebizibu bingi naye ebizibu byebaddemu era abaaliwo byeyolekera mu bukulembeze bw'abaaliwo ne kye baasuubizanga abantu kubanga kwosobola okumanyira ebizibu by'eggwanga byebisuubizo ebiweebwa abaagala obukulembeze. Aho omanyira nti waliwo ekizibu kiri kino ekizibu bwe kiri. Kakati abaaliwo mu biseera ebyo baalina obutamanya era UPC ogimanyi yagambanga nti tulwanyisa bwabo obutamanya nandwadde. Yes. Yali ngombo ya UPC ekizibu ky'obutamanya kyali waggulu nnyo naye nzo gamba oba olwayo ate kati ekizibu ky'obutamanya kiri waggulu nnyo okusinga ekyaluli kubanga okusooka abantu UPC bye yali eyogerako baali basomi nga bamanyi abasoma ebiwandiiko. Omutima gw'okusoma ebiwandiiko gugudde nnyo mu biseera ebyo ebyenfuna byali bulungiko nga abantu banoga emwanyi zaabwe abantu bali mapamba abantu bakola ki ne bafuna ssente. Omutima gw'okukola ebyo guvuddewo kati abantu bakuŋŋaanye mu bibuga kulaba ku mmotoka zikuŋŋaanye ne kukuba ludo okitegedde omutima gw'okukola gukendedde. Ebiseera ebyo endwadde zaaliwo naye bw'ogeraageranya eziriwo kati era zino ziriwo ze nnyingi okusinga ziri bali balina ebirwadde ebitonotono osonga biki kalusu naye kati tulina endwadde oziwulira zino ezisibye eggwanga ensi yonna okumala ebbanga lya myaka 2 covid siriimu kansa ebyo bizibu byaliwo naye ne kati bikyaliwo ate byeyongedde kakati tibivangawo naye mu kaseera kano tulina ekizibu kinene okusooka obutujju naze wano nga agisowedde aboogerako naye njogerako gye yabadde aboogerako namusaasiddeko naye nemunenya nti tamanyi ate kireesa embeera eno. Amawanga gonna gabadde ajuliza akimanyi bulungi nti gali mu bukulembeze bwa Bwakabaka gali mu monarchy system naye nga tukimanyi bulungi nti kati abazungu batalese okukuba ensi yonna nga bagifutubbalako era ne Africa ekimu ku bizibu byasanga abazungu bagikubanga bagijja mu system y'Obwakabaka bagize mu system yaayo ne baleka amawanga g'Abawalabu go tebagakwatako. Kakati bwe bamaze okulya Africa ne bagimalawo banoonya ebitundu ebyokulya tebabiraba ne bagenda kubalira be balekawo luli. Kakati amawanga g'Abawalabu agasinga obungi gali mu nkola yaabwe yaki ya Bwakabaka abantu abasinga obungi tebakifaako ekyo kyekibakubya nabo ne bavaayo okwerwanako bali bagezaako okujjawo system ya banga to Bwakabaka bwabo abantu abo Abawalabu bunywevu ate buli organized. Kati abazungu bagezaako okubukuba naddala America egezaako bukuba busaanyawo nga bwe yakola ewalala ne gundi ne Lungereza bagezaako okuba system eyo nabagisaanyewo. Kati ebizibu bino ebijiddemu amawanga ge bakubye simanyi yo libakubye nga tiriri mu Bwakabaka system eriyo ndala kujje baagala egendeyo kikyabalemyemu kubanga bw'omala okuba system n'ogiwa wansi okutondawo eyo si kyangu. Kyova abantu bwamala okujjawo obukulembeze bw'olabanga obulungi bo abalwana kimu nti buwangaalawo nnyo ne bateekawo obwabwe obutateekeddeteekeddwa kimala kakati nyobeera ebizibu ebyo entalo kulwanagana
kakati ne bali abakubiddwa abawanguddwa balabanga abatulugunyiziddwa ne balowooza ku kiddako kubanga bino ebyobutujju tewali yatondebwa kuba mutujju obutujju butujjamu lwakunyigirizibwa era ensi yonna erimu obutujju mulimu okunyigiriza teriyo sineegi erimu obutujju nga temuli kunyigiriza abantu banyigirizibwa niwona Uganda batukubye naye okunyigirizibwa kuli waggulu kuli waggulu tibagala kubyogera kubanga balina omukulembeze gwe basusuuta bano so ekyo njagadde abantu bakitegeere bulungi ensi bwezitunulira okwekalakasa kati bwogenda eribya nga bwekyali ne mu Uganda okwekalakasa mwekuli tukyalemeddwa bulema kuwangula naye abantu baagala okwekalakasa mwami Museveni agende babagalira ddala ekyo sagala kulema kujogera ku muzindaalo wano nti bwenda abeekalakasa nga bamujjako nti nyiiga ki nze mugana busamusi naye ekituleetedde ebizibu kubanga waliwo emiteekateeka etali nnambulukufu mu Uganda n'ensonga ze bawa okwekalakasa weeziri ate nga zirimu omuzinzi zeetaaga okunogera eddagala bano tebaagala kubyogerako ettimu mu Uganda libaddewo lyaliwo weeriri ate nga lirabika nga lijja kubaawo tetwabadde mu bijambiya wano kati oyinza okutuula wansi n'obuuza lipooti y'ebijambiya eyalazeewo abaatemanga abantu baali baagala ki kubanga oyinza bw'oba tugenze ku nsonga eyo bano abatemu abatega bo mu nnaku zino olina okwebuuza baagala ki kiki ekibaluma bannansi ne bakimanya naye siteeti gw'omanya kiba ekibaluma waliwo naye akimbuza eggulu nagye nabadde olina ngamba oli munnamasaka kyekyali kibatemesa abantu konze baali batema bantu kibaluma bano abaagala okutema abantu ne tuvaayo genuinely ne tuwa ensonga nga si bya bufuzi kubanga bwe tutakimanye okutema kujja kugenda mu maaso jjukira nti twalina okutema mu 2016 ne kukomawo nga tumaze okulonda bano abatema abantu kiki ekibaluma bannansi bakifuna bakitegeezebwa bano abatta abantu babadde owuli abakuba obuyonda abakola abatujju bateeka okuba n'ensonga tebakola butujju just enawule omutujju naye aba ne mission ng'eriko ekigendererwa ekigendererwa twakitegedde kubanga batujju tutegedde batujju naye bo tebalina bibaluma abantu abo balina ebibaluma ebyetaaga okwogerako ng'eggwanga buli munnansi n'abitegeera oba anaasobola obikolako oba tasobola tomanya wayinza okubaayo omuntu obuvunaanyizibwa aleeta ensonga eziri genuine ezinasobola okugyawo ebintu ebyo naye bano batudde nayo mu state babikubye ensawo bannansi ku bulamu bw'abannansi kubanga bwe baba bakola obutujju babukoze mu baasi nga bwabiwulidde Museveni abeera mu baasi yabadde eno gye baaliridde endizi Kamambogo tabeerayo baminisita tebeerayo bani kati babadde baagala kuttaani ekibuzo kiri nti bano abakola obutujju buno kiki ekibaluma teri akimanyi ne munnamawulire takimanyi kubanga gavumenti efuddeeyo kubanga ekyo kwe twalirandukidde okunoonya solution tekikoleddwa so obutemu bugenda mu maaso kati waliwo ebizibu bya power struggle tulwanira obuyinza twagala naffe tuvugeko entumbu enaabeemuyo n'amala omuzigo naye ne Uganda munange mulangira kalimu abadde abyogera wano kakati bano baagala biki buli lwotateekawo nteekateeka nnambulukufu anti abadde awo ensonga ze naye nga tezigguka bulungi zibadde zirina obulimu bungi ensonga lwaki njagadde okugamba nti abadde ayogera biki tezibadde nnambulukufu okusooka institution za Uganda tezizimbiddwa kimala amateeka ga Uganda tegalambulukusa kimala agatasobola kuwa muntu mwaganya kumanya oba wasobola okubaawo omukulembeze nga ajjidde mu kalulu oba tikisoboka akati bano bagamba nti twakamala okulonda era yalangirwa bamulangirira kyesaagala kuwakanya nnyo naye ekibuuzo kiri nti mu kinaana tebalangirira yawangula mu 62 tebalangirira yawangula ne mu 61 ekyaleeta obutabanguko kiki tiyava mu kulonda kati kitegeeza nti osobola okulangirira atawangudde ye ansi ennyangu nti okulangirira kusobola okubaawo naye kyangu nnyo okulangirira atakoze eki
atawangudde kakati wewange basobola okulangirira atawangudde tukoze tutyange eggwanga kubanga bino byonna byogenda okwogerako bijja kubaawo singa tuweteekateeka kimala singa tuteekateeka ggwanga ono omuntu twali mugundi Dr. Besigye wamuwulira bwe yali agamba Honorable Kyagulanyi obutagenda mu kalulu yamugamba okugenda mu kalulu tewali akugaanye niye nakulangirirayo mwina nti owangudde Bubu namuddamu namugamba nti tomalanga kwesimbawo mirundi ena noga nti wali demokrasi ekyali kivuunula ekigambo ekyo ti mu Uganda demokrasi bakola ki mwali namuga ti mwali nti genda bajja kukulangirira wetujidde ku mpewo simanyi yalangirirwa kyengezako okulaga kyekiriwa nti osobola okuwangula akaluluko ne batakulangirira kyekyali yali meseji ya Besigye era ne meseji ya Bobi Wine ennaku zino tebannangirira bansi bakalulu tusobola okuteekawo enteekateeka ng'omuntu bw'aba alangiriddwa awangula tewali kakati power struggle egenda kuteekawo ebibuuzo bingi tetulina age limit tetulina term limit naye ng'okimanyi bulungi nti incumbent tawangulikika buli muntu akimanyi naddala mu Africa wano incumbent tulaba mubaka wa parliament yekka ssentebe wa disitulikiti okumusigiikulula mu ntebe lutalo nalaba wano twali ekyote mu kalulu k'ekyotera ng'olabira ddala kisekulo chairman oli ku ssentebe kansala w'omuluka tomujja chairman kisekulo ng'ataddewo obunkenke nze saalina buzibu kubanga ebintu byange byona byali birambulufu naye nga kyebali mu kukola mukwano gwankwe ziriddamu baba muzeero omusajja ng'ali ku bunkenke naye ng'oli atambulira ku bunkenke gundi ku ntoli ati abamu tibanoonya nampa mikono emikono gibasanga ku mmeeza ng'abakulu bagireze ntisebo gyawedde fe ne tutambula disitulikiti gombola ogenda onoonya emikono just mu disitulikiti nalabako akalulu ka ssentebe wa Yero Swan ng'omugagambula mu ntebe lutalo ng'aleesa agayaaye gakuba buli kiramu ssentebe w'ekyalo Yero Swan ekyo kitegeeza ki nti incumbent aba muziru ky'osobola okukola okutaasa embeera eyo okubaawo kwe kuteekawo embeera nti wabeerawo ekiseera omuntu wajjira ne wabawo n'ekiseera wakola ki ng'amateeka ge gamuggyemu so siga nti bagende mu kalulu kati olwaleero e Kenya baba batujuliza bagisowedi bakugamba singa mubeeranga Kenya newagisowedi yabyogera singa mubeeranga Kenya Kenya gundi Odinga bwe yamanya nti bamuwangudde n'agenda ewa Uhuru nawoga nti tukole naye ng'akimanyi bulungi nti Uhuru yakajja emyaka tiginawera 10 mu mwaka guno gujja 2022 taddako naye wafe yajja 86 Katonda bw'atatuyamba n'amwanguya yanguya tutumanyi waligendere kakati gweyagala neeyisenga Uhuru ng'avuganya Uhuru agenda okuvaako ensi yonna kyemanyi oyagala neeyisenga ono wegundi we Tanzania Hassan nsonga biki bwemmanyidde ddala obulungi nti ye agenda kuvaako mangu kakati gundi wewe omukyala wamondera erinnya lye kakati oyagala neeyisenga oyo nga bavaako abalandi bakola ki nebajja buli lwoteekawo systems ezitambuza obukulembeze waliwo ebizibu bingi nnyo byonogedde eddagala mu Uganda tetunaba kubaako ddagala litunogera bukulembeze tutambula tuwumpuguma omuntu yenna atambulira mu kuwumpuguma tuyinza kwewuunya nga yeekoonye ekyo kikyali kusoomozebwa agisowedi bw'abadde akubuulira anyizigidde nnyo abazungu ne bagenda eridda ne bagitabangula ne bagenda kakati baali Zimbabwe bagitabangudde nga yalowooza nti bazungu be batambula bangula amawanga abo Iraka era yonna gyayogera era nono nakimubuuza omulangira Kalema namubuuza nti owaye ezimbabwe pozi Mugabe yali akakulembera wekisinga mmeka ekyabadde kivuunula kye nabadde mubuuza nti abaamutabangula baamusangayo akatula mu ntebe ne bamugjamu yali amazeemu emyaka n'ebisiibo ensi gye tutambuliramu essaawa eno tetukyali mu kugezesa kubanga abaagezesa baamala ne bategeera nti okuwangaalira mu ntebe kyabulabe amawanga nga Bungereza Amerika gaagezesa dda kati kye batuwa ye ansa kyebaba baga nti bw'owangaalira mu ntebe bakutunulira ng'omulabe dikiteeta lwaki
bakigezesaako ne balaba ebizibu ebikirimu. Tuli mu Uganda ngo waliwo omuntu asobola okukumba omusimbi gw'omusolo nga ne president ate omwogerako. Iye obaddewa president w'eggwanga ng'ate oganti gondi wabbye. Ezettemangalo zaggwa zitya? Sibijjukira. Ebyambabazi ne gundi. Nzijukiza sijjukira. Tebakomekeza nga Mbabazi bamuyise Mr. Kirini. Tebaggwera mu kooti. Kooti yasalawo. Mumuluuza nti Mbabazi bamuvunaana batya? Bakusala batya ku Mbabazi? Bakusala batya? Tubaddewo. Era okimanyi olwo baali bavunanyeko okubba ssente ne bagamba twalwana nga mwali luddewo. Tobulangako sebo? Ekyo nakiwulira. Nti tukubuuza ssente zaffe olina akuwa ansa nti twali tulwana mwali luddewo kitegeeza balwana kulya ssente. Ekkiriza nkoyo ka information. Kamuwe yanziza ka information kaliwe kati. Omu ku balwali gw'ogamba Jimu Mwezi yasibwa wa corruption. Omulala member wa Seke omukulu ono wa Eastern Uganda yade Mike Mukula yasibwa. Vice President Mulamba ku nsonga zile za Commonwealth yasibwa. Era bwe bamusiba mwe abatabuzi abatalina mazimba ku nsi mugwe yabamma namugamba nti bamusibye lwakuba Muganda oba banasiba bayindi be bali benguzi kuba buluko bakwata konti bamusibye lwakuba Mukaduliki olumukwala konti lwakuba Muganda naye tuyagala bogerako lwakyabo tubogerako akokubiri akasemba yakasiye ngacha kwa information obuzize gwanga noleeta omuzungu agita justification nti lwaki tebabuliriza nsonga y'abatemu ng'olinga agamba nti kyebakola kirina ensonga batuufo kikola wabula tutunulire mu lwaki bakikola. Njagala kubuuza mukulu Sekabira bulijjo okuyita kamanda mu byokwekalakaasa naawe okyobutemu naye otuukayo oli kamanda waayo kinyonyole eggwanga sinza kuyayogedde kakati jumanyize saagala nnyo okubeera emotion nayagadde ono yabadde akuntwalayo Omulangira Kalema ngifubye nga bwe nsobola okwewala ebintu ebyo naye okusooka njagala otegeere bulungi nti bw'wabaawo ensonga oteeka okunoonyereza ekigireese nebo oba oyagala batuyagala bw'oba oyagala okufuna obuwanguzi ku nsonga eyo kyolina okukola naye kyakusalwa kunone nkimanyi bulungi nti gavumenti zekugambe gavumenti simanyize abattawaana gavumenti egamba nti baali baagala ki nti ekigendererwa kya postmortem ng'omuntu amaze okufa tekuba kugamba nti kaafe oba n'okuwona atuzudde ng'ekyamusse kyekino naye engeri gye tukikaafe n'obulungi bw'okutaasa abalala kyekitukozesa postmortem tulabe omuntu ono ono yafudde ki kirina enfeeyi mwoba muwulire mukijjayo nnyo kino kigenza okubaawo nga bakabaawo ebirala bwe biti ng'onaku z'amazimezi tigundi yakukola bwati ono wafiirawo omuntu ne bebeera accidenti era muwa reference nti wano wafiiridde bano wakagwawo obubenje buna bembuulira bazibe b'amatu tebamanyi kimuba mutegeeza nti newankubadde ng'obubenje bwagwawo wabaddewo obulagajjavu era obulabuze bubaawo naye nga tulikikolebwawo kimuba mugezaako okutegeeza basigala bakigala bano abasajja bakigala nnyo so kyenjagala okukolaga kyekiriwa nti ffe bwe tubeera nga tuli mu nteekateeka yonna okutonga eddagala lyonna oteeka okuba nga omanye obulwadde naye tuli mu mbeera oba njagala basaagala kubanga obutemwani obwagala abatemu bamala kundaalika bwe baba batega bomu bagamba nti ekikunga sujja genda waliyo Sekabira bwe babadde bagitege Komamboga babadde bamanye banyinamu owange basiriramu oba bategeddeko nti wendi basiriwo nolwekyo kyebakola kinkosa kiyinza n'okuviirako okuvaawo kw'obulamu bwange naye kiyinza okuntaasa be bano abavunanyizibwa okumanya ki ekyavudde bano abakola kino balina bigendererwa kiki ekibaluma ekyo tusobola okukijjawo njagala abantu bamanye nti mbadde nkyababuulira bino obuyinza gyebulebyemu okukontrolinga nenkulaga tamusi nenkulaga biki kakati ssemateeka wa Uganda tawa mwagaanya gwanga kutebenkera kino kivuddeko n'ekonomi ya Uganda okutaataaganyizibwa singa tuli wala ono abadde akunyumiza naga ebe Dubai takyogerako nti Dubai twagisingako takyogerako ensi eri mu ddungu wakati ono tamalina kumanya nti n'okubeera obubeezi nti Uganda is the pearl of Africa ekyo kyokka buwanguzi okubeera mu ddungu eggwanga terisobola nakubaako kyeririma muliweereza buweereza nga liringa binyonyi nerisobola okukola ekintu ekisika ensi yonna okugendayo mwe temusobola kutuulaawo ne mweruusa
naye tulina ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjoki tukanula bukanuzi maaso tetuyinza na kufuna investor w'amagezi ayinza kujja Uganda nti ateekayo ssente okujjako abasisi ba chapati kati ono kyabadde awaanira n'agamba Mulangira Kalima muno mu Uganda teyinza kubamu butabanguko bw'amaanyi kubanga ensi y'abannansi ekyagobamu abatali bannansi wakitegedde lwaki bali tibaleeta ssente kubanga tukyalina ebifo bingi ebyetaaga okukulaakulanyizibwa wadde Masaka waliwo tuyinza okubaako n'ebifuruka nti awo bannansi bwabwe ne tulina ebyetaaga obukugu obw'amaanyi nga tusobola okuleeta aba investor ne bakola ki ne bakulaakulanya ebifo ebyo gye bali abalina ssente wategeddeko lwaki tibajja wategeddeko lwaki mu kifo kyokuleeta aba investor tuleeta basisi ba chapati ebyo byonna tabirowoozaako tewenyumiriza mu kizibu mu Uganda byebasingamu obungi abalala azisiikirawo basika mu Kampala basika wane Masaka wano genda walinga ku Ntovu Koona sala kwogera nnyo ebifo by'abantu gunsimasima ba investor abali abatambuza biscuit tobamanyi genda ku Ntovu Koona wali nga investor ya program ya wano abantu mujja kutuleetera ebizibu twogere abantu mubivuza tuzono nga investor ali mu kutembeya biscuit batembeya biscuit mu kibuga Masaka wano ba investor ba investor bavaje bavudde nafubutukeyo nga talina adde singi bibiri Uganda nega tukuwadde obulumbi 5 deka naawe ba investor kati awo minja ba investor lwaki tozuwera ddala Mulangira Kalima akubajejere mwamwami Museveni nole kozi woli afubutuse gyafubutuse so njagala ekyensi ekitegeere njagala kumaliriza n'omuntu buno nga bubiri okusooka eggwanga lirimu tribalism onabadde akyogerako naye ate kyenjagala okukulaga nti mu tribalism oyo era kigirese ne bana abakulembeze abakyama abaliwo kati babali abaliwo mu mirembe gyayita bamanya ti Uganda yakolewa mawanga gano era nogamenya ne bagamenya yagala okumanya amawanga agakola Uganda agenda ku lugirwa parliamenti kwegali wetujidde wano nga bayongeddemu n'agali mu ssemateeka agatali ku lugirwa parliamenti ebbanga Mukama Katonda yatonzeyo ensi empya nga tumaze okufuna independence ekyo kiri awo obuli bw'enguzi kakati abali b'enguzi abadde ayogera wano abamenya n'amakyaki kyamukisa mu binti bano abasobola n'okuwa obujulizi nti mwena ale mulina abamenya amakyaki ne bagenda mu maaso ga kyaki ne bawaayo bazimbe kyaki kati naawe obadde nga bana bagamba omusiraamu yatulusizza gundi kati NRM n'abamenyi b'amakyaki bikwataganira dodovuko twamulya dodovuko mulyako akola ngani mu NRM NRM kale omuyite wakibina owulira obawedda kati ddamu nenyolya yagaita omusiraamu nedda sebo akola ngani oyo we nale mwami Museveni byayogera yagamba abadde atuyambako mu kutukanikira ebidduka sibe yayogera sijjukira president Mamulya sikijjukira ekyo tomugoberera bulungi nze mugobera yenswanga oyo abadde atuyambako nnyo mu kutukanikira ebidduka era kaada waffe naye yeeyisa bubi mwami Museveni mu kamwake ng'akondeminga ekyakolebwa ku kyaki y'omundeeba kyo kigambo kyeyogera nolwekyo saagala ogambe nti Dodoviiko si wa NRM wa NRM bwoya ontegedde sebo abantu abalala bangi bakoze ebikolobero saagala kubagendako nnyo naye tulina n'embeera y'okukozesa obubi obukulembeze sente netuzikosa bubi netuzija mu Bank of Uganda netukola ki netukozesa polisi obubi netukozesa amagye obubi njagala mu nsembeyo kino nti olw'okuba Uganda demokulasi waayo wakukawero kubanga twamwogerako mu gyenkaaga twamwogerako mu gyekinaana ne mu 2021 tukyamwogerako era ne Lukwago bamutami rule of law ayogera ku democracy taliiwo ekintu kyonna ekiriwo tebasobola kyogerako nnyo ensonga lwaki ebitaliiwo ebitwogerwako nga bwe tubadde tulina political stability tewulira nnyo bakitwala nga nsonga kukyogerako mwami Museveni yakyogerako mu kinaana kubanga kyali kizibu ky'amaanyi kati ab'omulundi guno boogera ku democracy taliiwo President asobola okutuleesa n'agamba sikyagala kulaba muntu yenna avunaanibwa Nagomola ng'ateereddwa ku beiru kooti netya negamba nti muzeeyi yagambye tetubata Seggiri yavundira mu kkomera Alan Sewanya navunda gwomanyi naye nga amateeka ga Uganda gali kiriya
nti omuntu bw'abanga alina obusobozi obugenda neyeekomyawo oyo bbiiri emusaanidde. Ekyokubiri bw'aba alina endwadde emusobozesa okuweebwa okweyimirirwa yeeyimirirwe. Segirinya wamutegeddeko ebimufaako tibannamubikako tunawulira. Kakati omuntu atuuse ne ku ddaala eri okumubika ng'ali ku mpingu gavumenti egamba nti oba ofafa. Demokrasi agamba nti omuntu bw'abanga alina ensonga y'omuzinzi esobozesa omuweesa bbeeyi aweebwa bbeeyi. Gavumenti mwamusebe ne banne batudde ku mmeeza abanywa kyayi tetubawa. Kakati demokrasi wa Uganda akyali wa ku kawero wakunyiriza nnyo bano bawulira bayogera ku demokrasi era baba ba demokrasi bagamba kati oyogera n'ova ku radio n'ogenda eka nesagiri navaayo gyali naddeeka oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo eddakiika 48 zokka adika nkuweeko obuddakiika neyaziza mukama wange nga situnagenda mu masimu nayogedde nnyo ku busosoze kubanga kyekintu ekimu ekisaanyizaawo amawanga ag'eddiini n'amawanga naye omuntu gumu ku mulamwa gwe wayogeddeko gwe gwabakulembeze ab'ekibugwe nti Uganda ate weetuuse tuli mu katyabaga k'amaanyi. Abakulembeze ababaddewo mu palamenti ezibaddewo n'abaliwo majority ba kibugwe. Ekyo bukyalubanga lwa mmindi tukwatagana ne Ssekabira. Era ekyo Ssekabira bwe tudda ku bbali aganti ddala ba kibugwe. Ekyo alhamdulillah Mungu amusaasire. Ekibadde kituleetedde obuzibu wano mu Uganda bwe butoogera mazima. Neweerabira nti singa Museveni avaawo gwe n'obeera president abantu bewawabya bayinza obutakola ki. Omukulembeze n'alimba abantu ku ndwadde mu nnamutta ey'ensi yonna n'abanga agamba nti ya Uganda mu COVID. Kati Uganda yalangiriddwa nga number 1 mu Africa okulwanyisa COVID. Mu nsi yonna yabadde ya 10. Naye abatuyambyeko akatono ennyo era President Museveni Mungu amusaasire okuteekawo Obwakabaka abadde Mengo bannaddiini ne Katikkiro bano Bassekabira babuzaabuza abantu to the extent abantu batya n'Obagema balwanye okubayita bagemebwe olw'okuba Katikkiro yagamba okugema abantu bakyakoze ekyo kiri mu nsi yonna tekiri wano. Ensi yonna ekyalimu abantu abali naive kugemebwa abali naive alhamdulillah nga beetaaga tutwala process by process abantu abali naive kyo kituufu kuba ni mu America waliyo Trump buli jerenze mugeregeranya no kubasaba mugeregeranya kose kabira akaba banzi bobululu bakalaki kabafaanagana mu nsi yonna gye bali ekyo kyo kyamazima. Kakati ekizibu ekirala kye tulina ekizibu ekyazze mu Uganda. But what we development studies waliwo kye tuyita demographic dividend. Demographic dividend kwe kubeera ne population ey'abaana abato. Omwana azaalira ku myaka 14 abaweza 28 n'abeera jjajja kyokka nga akyalondebwanga nga ebupiwa youth oba kansala waki. Kati obuzibu bwa dividends ezo kiri nti baba babwe tanneesobola kubaako byakola ate n'azaala n'atandika okulera omuzukulu nga tannabaako byakola ki byeyeteekerateekera. Kakati baabuwa abaana abo omuntu ajja baabwe tebakya era ndowooza tusaba gavumenti ezzewo emisomo gy'ebyobufuzi political education ti abaana abo bwe baba balonda abakulembeze bali betugambye ab'ekibugwe tebakyagoberera nsonga tebakyafa ku issues n'akamu. Omuntu ayogera akalobooza akalungi omuntu akuba endongo n'agisuna gitanga y'amaanyi kati olwaleero wabalaba mu nnonda ekyo Ssekabira ne buli kyaki akinsunako wali nga ti afazali waffe mu FDC walabye abantu bwe balonza ab'ekibugwe Ssekabira asiba akabaka ngeri gyali mu opposition ebimusaagala nnyo okubyogerako ati katufuneyo ku masimu abantu birowoozo byabwe kano ekikulu ky'abamemba ba parliament ab'ekibugwe mu Uganda mwenna muwulirira naddala naffe abawano mu Masaka leader of opposition n'abalala mutandike okusomesa abantu ku nkulaakulana. Omuntu n'abeera mu parliament emyaka ena tasomesa ku nkulaakulana talinaayo yadde muti gwa mmwanyi talinaayo kitooke talinaayo kakoko ayogera kimu mu 7 mwandibadde mutuuka ne kuba n'abagagga be tulina ne mugamba mu parliament nti income tax tugijja ku bagagga nga Bassekabira asobole okubeera nti atusimbirayo emiti gy'emmwanyi omutwalo gumu oba 2 tufune abapakasi abakolako abaana baffe emirimu
abo 1000 neggwanga lyeyongereko n'olwokuba tukyali ne obukulembeze obw'ekibugwe gy'owulirira n'omusajja gwe neesiga ennyo nga Ssekabira ng'akola kye bayita justification nti bo abatemu babatege ekigendera ky'obutemu kiki kino nerodda ng'alinga agamba nti babadde batuufu ng'alinganga agamba babadde batuufu okutemula oli mu ggwanga we bali kuweereza nawe bali kuwuliriza balamusiza abakulu abali mu studio katuulira abali ku simu ono soda abakyala kibanda koto wa kabi mwami Ssekabira ekibuzo kyemubuuza ate ekibuzo okikomezza awo bannaye Radio Wood ife manaji kwata wanje we bali kuweereza nawe bali kuwuliriza omuganda ndo abakyala ndi wano Maswale g'Essewungwe Kalungu anange ekizibu ekiri mu Uganda endemye n'okutegeera abasajja baba bali awo bali ku mulamwa oba basaba akalulu ogenda n'olaba nti kityo ye mutuufu gwe tulina okutwala yatukolera eggwanga naye olutuuka eri neyeerabira temwamutuma n'adda ku birala kati omusajja gwe nawulidde eggulo ng'abuuza omukazi oyo gwe baawa okukulembera akatale kasesi bali ku ddembe ye yamulonda kyokka ate mwami Museveni yazeemu n'amubuuza olina obuyigiriza obusobola okulabirira akatale akali ku mudaala gwa sensi bali ku ddembe teyandimubuuziza ng'amulonda ate akimubuuziza kati lwakuba nti ayagala mugoba kati tulagawe kisooka tetusembya Radio Budwala kiki ekikusanyudde Radio Budwala ompulira sebo nze tebambuuza nze mbuuza oli ku Radio Budwa eyo omuntu wa bulijjo hello andi oli ku Radio Budwa mukama wange webale kuweereza nawe bale kuwuliriza amanya gange nze mukerwa Bakiro byankuyiga Skype kyana abakulu mbabuliriza bulungi ne obuzibu bwange buli ku basajja abeeyita ab'opposition nti bawabula gavumenti obuzibu bwange buli mu kimu olwaleero tosobola kuŋŋamba leader opposition najja ku mukolo n'agamba nti mbaddewo obukadde 2 obukadde obubiri obwo abaabujowa mwami Museveni yennyini olwaleero singa baadde bavudde ne bakola n'eddobozi limu ne bagamba nti olwaleero Bashir Buyankuyege w'ekkiwa emityana alaajana lw'amafuta agazinye mukulu moderator muntu anoonyereza munamawulire profession nnyo njagala ogenda onoonyereza olwaleero amafuta lwaki galinnye tegalinnye mu Uganda wokka galinnye ensi yonna owulya mukama wange ojja kwekanga nga waliwo Abaganda baffe abamu ekino bakitadde ku President Museveni ng'omuntu omu naye nga memba ba palamenti mwe muli Baseggona mwe muli Bampuuga mwe muli n'abalala tebafaayo ogamba nti owaayi bannaye omusaala gwaffe bagukole ki bagutemeko owulya mukama wange wano omukulu moderator okunjulira ababaka ba palamenti bennyini baagenda bagoba bannamawulire mu palamenti nga bagenda kuyisa ssente president yali mu palamenti nga yisa ssente ng'asaba musaala gwe nti nedda muganda wange opposition ali mu studio eddagala mutegeeza nti olwaleero nsinzise mityana ndi mu redde obuddu ndi mu kuteesa eryo liddere twalwanirira owulya mukama wange tuli twabeeranga ne Radio Uganda nga saa 11 obanga evuddeko tulina okugiddamu ate tugiwulidde enkeera olwaleero oli ku Radio Buddu weesuneko n'okwesunako mwami Museveni tumuwabule nga tumugamba tukole kino na kino ekibulawo naye tuleme okuteekawo embeera ey'okugukuba wano mwogedde kusegerinya katono nnyo kubanga abadde mukuba w'amasimu munnange esegirinya njagala bannantu bino tubikwate n'obwegendereza bw'ombanga mudde mumugoberera bulungi nagamba bajja kuteekawo okuguguba bonna omwami Museveni tajja kubeera mu ntebe olwaleero gavumenti obanga erina ekibenoonyereza omuntu asobola okukubeera ng'asendamu wansi wano nga waliwo abantu ababikolako kati bijanja byali bizzeemu mu Masaka omwo twogera amazima mukulu moderator oli munnamawulire mutendeke byali bizzeemu nange mbuuza ggwe obiwulira nze sibiwulira naye kakati ze nabagambye nze mbuuza wano sinzibuuzi ojaziza mu studio we tulina okubuuza kati ebijambya byavaawa owulya
olwaleero kambabuulire egavumenti era gyakwebaza ebitongole by'okwerinda amazima byo birina bye bikozeeku owulya mukama wange naye okimanyi yesebo nti obudde nkuwadde bw'abatudde mu studio n'oyisa mu bw'essimu wakayegerera obudde bw'abakubi b'amasimu nga bana naye njagala kubaza puroguramu nzija mbawuliriza naye lwakuba akasimu ogenda n'okanyira nekagaana naye mba mbawulirira kale tweyanziza nnyo webale kubanga ogoberera kinanjo kya Nkimize bana katusibula abawuliriza tuve wano madimbu kakole n'omwami w'emityana digi mulyango yege kankubuulire mwemugenda ne mwesiba ku busongo obutonotono mu mawanga nga Amerika ojja kusangayo nga n'embwa erina ekizimbe kya keedi ng'ekino bino byolabewa ne Masaka ebinene byakula ne biwala nga zina nesende kwa akawundi ngalabuza nti ekyo kizimbe kyambwa y'amadimbu naye ate baba kulembeze bamalako emyaka 5-10 ne bafaako kakati gwebali mukuferereeyo ngolwokuba nediyo nyingi nnyo abeereko kati golowooza singa obanga olina embwa erina ekizimbe yalimazeeko myaka emeka so njagala mmalirize nga ntumira ku bano mwami Lubega Ponsiano oli kikondo kaliisizo madamu leo olindolo primary school waliwo Sebagala Sylvester obeera kannabule mutovaako waliwo mukwano gwange Asadi nkyazanga mu Kigala ginawe tovaako na mwonna abagiriko njagala okubeebaza nti timuvaako mwebale nze Ssekabira Charles Lubega munnakyotera Ssaabasajja Kabaka wange amin mulangira tusibula bawuliriza sebo abakubi b'amasimu mutuzaamu amaanyi okutegeera mutuzaamu amaanyi ne tumanya nti betubadde twogeramu bigoberera ate nammwe ebirowoozo byammwe biwe ekitiibwa era sijja bikubaganyako birowoozo mbeebaza okubeerako njagala okutumira ababadde batuwuliriza mukyala wange ampeereza akameseji wano kitange abaana bange waliwo jjajja Ddungu obaddeko atali jjajja Ddungu owo waliyo Ddungu omulala bamuyita Ddungu Steven ampeereza naye akameseji abaddeko wano mwebale kubeerako mwenna abasajja bange ab'emisansalawo abalina ekizindaalo waggulu ku kkubo sebo mwebale kubeerako bakulirwa jjumba kyamaani waabwe mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwuliriza mukama wange mu bwangu ennyo nebaza abasajja abagunjufu kye bakoze mu Amerika ab'opposition 13 ne baagala eggwanga lyabwe ne bawogira puroguramu ya Biden singana wano tufunayo opposition aga nti kino kya ggwanga n'awagira ekyo tujja kubeera katutuuse ku mulamwa era ne nebaza abakulembeze nga mu Indonesia n'abalala abawamba Maustanga ba China ba Dubai abawangalira mu kulembeze kyo kiri nti okukyusa abakulembeze ng'ebikoyi eyo nayo sitayiro sigivumirira naye ate n'okulwawo nayo sitayiro kuba yesinza okugaggawaza akati kantumire bammemba baffe Dubai tubira biriyo ne China ali Kiseka Chairman Sebulondo Promoter Mutaba Pastor Masembe okusaza ne mukyala wo Nalongo Masembe abaana ba boda boda na Butongwa Mutumbudde Mutebi Adamu Abdu Sewufu ne Koja Sulamba ya message ogimpadde era obubaka omukulu Ssekabira abufunye bulungi nnyo gyegwanga litambula byaliko byappa nentumira ne mukodo mwange Gisimala wamu ne Vincent eyatufumbidde ekijjulo makeke mu wiki ezebbiri zonna nga tuli wagiseremba Kinanjokya mutabani wange Abdul Hafizi Namugera ne Sadati mwenna mbatumidde nnyo n'abalala besobodde kumenya mannya olwa puroguramu naye nebalire ddala ne Ssekabira abatumidde Ssekabira adda kwongera akatabo ampuliriza eno ebadde Kinanjo kya Nkimize ey'omulundi guno madimbuko yaddako ne munnayo bwete bwe tulabisa ate katulabe wiiki ejja Mukama nga tuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano mbagaliza wiikendi ennungi Mukama bakuume. Obunkenke n'ebbugumo bye bibira wano buli lwa mukaaga mu puroguramu Kinanjo kya Nkimize ndowooza nawe weewuliriddeko. Puroguramu Kinanjo kya Nkimize bwetyo bwebadde olwaleero nate twegatteko ku lw'omukaaga olujja wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.